Buli muntu fulufiga gwe yavuma aveeyo ateke fayiro ku mmeeza. Fulufiga noba fulufiga bwe mu kuvuma kwa kusukulumu ng'avumya n'abantu abalina obuyinza tebamutwalangako mu kooti. Fulufiga nze musabe ekintu bakatonda ekintu eki Mukama mumpangaliza emyaka nga 7. Fulufiga nakanguubi toyina moral authority yonna ekuyimiriza mu bantu n'ogamba nze banvuma. Fulufiga yomu kubasinga okubanga abavuma abantu. Fulufiga oyo alumba abantu bangi era no Fulufiga wanaaba waakusibwa efayiro zijja kujja nga zijjudde simanyi bwagenda zidda. Bw'abanga Catherine Kusasira yasonyiwa Fulufiga bulungi ng'amaze n'omuwa wabe naga akamuleke. Olwaleero Fulufiga okusonyiwa Benison mama Fina ayina soka muwa basa. Kati Fulufiga tasiba bantu kuba nti bamuvuma. Hasiba bantu kuba ayina obuyinza. Nakanguubi tali next to anyone. Tewali muntu gosobola mugezaako yadde mu kuvuma. Nabadde ntambula n'ensanga obutambi ng'ovuma Kusasira omuti obodo mukunkumudde omugiro oti. Ebintu byonna by'ojja labira ku bakayihula baali basajja b'amaanyi wano. Bw'olaba abantu nga bafulufiga munnaye bakola ebintu ebikyamu nga tebagambwako. Sebo President Museveni omuwa buzibu mukomeko mwekunge mujje Nakanguubi tumutwale mu kooti tujje obukiripu bwonna bwazavuma abantu ab'ebitiibwa. Fulufiga gwatero gamba nti fumiitiriza nawe nkusaba fumiitiriza. Omuntu abantu gwe balabirako ne bakoppa n'ebivumo ne baga nti kino bakivuma bato kubanga Fulufiga yaleeta ebivumo ebipya by'otawulirangako ku chat. Ebintu bino byonna gwe wabitandika ate ovumye nnyo abantu n'obatyoboola. Tubabuuzaako tubeebaza mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Nze Duncan mu mboozi mukati mbaaniriza ate nate ensonga nyingi ze tugenda okubanga tematema olunaku olwaleero nja kutumirako bakyali baffe mwena abali mu nsi ez'enjawulo okuli Ruth Canada Cathy US mbabuuzaako mufumbira weebale kuteesa ssebo enteesa zammwe twazisimya abantu b'e Boston mwebale nnyo nentumirako waliwo kyali waffe ow'ekkata mpozi nvubuka bamitani Ahmed Selunjoji yeeyita ambasada wa Mbozi mukati ekkata naye nga nkutumiddeko muganda wange nentumira boss wange Beksu. Yes, nganze ambasada wa Beksu kutumiddeko boss wange ogamba otya kansubira abantu be UK mwena muli bulungi mbeera etambulira ddala bulungi. Tugenda tematema ensonga nga bwe zibadde mu wiiki. Fulufiga siba banna ate naye asinga ovuma Pastor Bujingo chechi kutwala gy'omanyi nti tojja kuba mutebengevu nayo byonna tugenda kuba tubitematema olunaku olwaleero agwetuula ntende kalira buli kimu kitambule bulungi. Kansooke ne mukulumawo. Mbalamusiza nnyo mwenna mikwano gyaffe abalaba emboozi mukati mwebale kutugoberera. Njagala okutumira bannayuganda ne bannange emboozi etandise okusensera era mukimanye nti audience wano Uganda kati mpitirivu. Nasanze ku Chris Evans oyo nga yeeraliikira agamba bannange ate emboozi mukati ekutta kati mugenda tutwalako mwina baflow abayitirivu ne mugamba yebwetu bwe tubeera. Nenga ntumira mikwano gyange mwenna njala okutumira abasajja abakoze emboozi mukati wadde bimwayogedde Boston mwabadde mwogera ebintu byamugezaako okutereeza naye mwatankudde ensanafu ya Devicom simanje mugenda jidda naye nga mbagala nnyo tugenda baweereza byonna ebigenda okuva mu ggwanga tugenda biyitamu ngera Duncan mwabagambye njala okutumira ku Ruth Canada ndi nkwagala nnyo netumira bannayuganda bonna abalaba emboozi mukati kuba bannange kizudde ate nammwe kati muli nnyo kubanga emboozi eno gye twanyumiza emboozi mukati yadde y'abaana abasajja gye baleese ab'e Boston nalabye nga bannayuganda ate bangi nga bali nnyo ku ggwanga lyabwe nga bagamba bannayuganda temubayisaamu maaso so nekindaga nti bannayuganda batulaba nnyo mwebale nnyo mwebali eddala. Okay, nambe nga bulijjo nambe mumpozi ntumira nnyo ku bantu b'e Texas abo olw'okuba yenze mukiise waabwe wano yenza ambasada waabwe wano mbatumiddeko nnyo mwami Fred Magembe nkutumiddeko nnyo ntumidde ku bantu b'e Boston munnaayi abakoze emboozi eyo mukati abaami abo mbatumiddeko nnyo nyennyini yebwe ntyo nentumirako ne ku Scovia Amoko ne Jessica Wilshire abono bali California mbatumiddeko nnyo konga kedde sawa zino babukiro bosi wange Joweria oyo wakabimuveeko bosi wange Joweria agenda atereera obulwadde mpozi ne Shapiro mbatumiddeko nnyo Faruku Sakozi mutumiddeko nnyo waali awo n'abantu bonna omusajja waffe ow'ekkata
Ahmed Serunjoji mutumiddeko nnyo ambasada we kata mpozi ne Martin Kinobe Esiato mbatumidde nnyo nnyini kye kiri abasajja baade bakuyisizaamu egaali kati anti bo kye baliko bali mubutamanya naye chance gye bayina nti bambi lumu twali kuwano omukulu n'agamba nti kyannaku nnyo okubanga nze ngenza okusomesa Pulezidenti Museveni kati mpulire ennaku ate ngenda kusomesa abantu bano naye tebalina kyakola ngenda kubawa eddagala n'ekikolo eddagala balinaabe ekikolo basimbe olwabuli obulwadde nga bagenda banoga nga basimba mbalamusizzaako basibo ne banyaba bagambe si mu bubi bino byetukola lwakuba bo kibalina ate bambe bafunye excitement nenze bino bya bulijjo mbibeeramu mbiraba mbalamusizzaako abatulaba tulina omulabi w'emboozi mu kati ndowooza wenakyogera oba abamu tumukitwala bubi oba asukkulumye ku banne oba eno sikireese mu bubi omusajja bamuta Dokita Kiyingi Agule Kiyingi olimba Australia era yabuuzizza ekibuuzo nti abagamba nti bagagga nnyo nze ndi mu Amerika nga Agule Kiyingi abuuza omukulu abuuza ate ndi mutamiivu nti abagamba nti bo bagagga nnyo era zine state za South ziri mu ssente nze ndi mu Amerika naye kwabo kulika nsinga obugagga awo omusawo w'emitima ali musawo w'emitima nze kyemmanyi Sakozi Faluku nkubuuzizzaako weebale omulimu gwe twakutumunda ali sogenda ng'ogutuukiriza si wa mawulire wa mawulire nja kutumirako omukyala muta Superlady nga ali awo ttake ntumireko omuganda muta Musoka Isaac naye ng'awangalira mu nsi z'Ebulaaya eyo abawala mikwano gyange oba mikwano gyaffe mpulika bubi nze era nekitegeeza ki muzeeyi guwasoma ennyo mbatumiddeko mubala okubanga mukola tube bosi wange Sula moto bwayagala emmotoka ojja kubanga okirali wansi wa kalenda Dokita Kitonsa wa Kitonsa Habo Research waddukayo kubanga kasaba kuwetaka kulimira emitiano muddukako nemuddukako wakola bulungi ettaka lyo walitwala bagamba nosibake osaako ente ngenda kulimako na nanansi tuliwako ne nanansi kitalo nnyo wiiki eno twafiiddwako mukwano gwaffe naye tujja kusaba Mukama agumi bazadde be wali awo omwana badde abeera waawo naye twava mu ttaka era gye tudda nfuufu mu nfuufu munywanyi Ali Faruku munnamasaka nze nno omanyi abantu b'e Masaka ebitundu by'e Buddu David gye tuva fembi saagala nnyo kubajjako kigere kubanga balaba nnyo emboozi mu kati ne bwe boyita buyisi bagamba bannange mugasa ettaffaali ku ggwanga lino olwa information gye mutuwa gye tuba tumanyi nze nno njagala kutumirako nnyo abantu abawangaalira mu nsi zonna ezitali za wano naye nga bannayuganda Kenya, Rwanda, America wa abantu abo njagala bategezaako akantu ak'enjawulo nti mwekwate nnyo emboozi mu kati kubanga mufuna nnyo amawulire agatali matuufu ate nga mugajja mu bantu be mulowooza nti bantu bammwe ne babalimbalimba ne mulowooza nti mumanyi nnyo olumu ebifa mu Uganda ng'olumu si bituufu. So the platform twagitandikawo tubawe ensonga ne bifa mu ggwanga bibitambula. Tugenda tandika n'omukyalo gwe bayita Full-Figure olunaku olwaleero. Full-Figure yavaayo n'asiba ba TikTok. Ng'ovudde ku ba TikTok era Full-Figure yavaayo n'asiba omuvubuka gwe bayita Simple K. Simple K yakalambira n'agamba nti omwana wuwe. Naye yasibwa nga tebananakola DNA kulaba oba omwana asibwa wa Simple K oba ki. Mukulu gwe bayita Sefco TikToker yasibwa awamu ne maama we. Kubigambibwa nti Sefco yavuma Full-Figure. Era n'omukulu Benson addamu mu maloboozi ga Full-Figure naye yayita ku lugwanyo era singa sema mafiina naye yali asibiddwa. Omukulu Case yalabibwako ng'afukamidde mu maaso ga Full-Figure amugamba nsonyiwa sikyaddamu kuyisaamu maaso. Era n'omukulu Kakalaamu amaviivi gaamweyimirira naye n'asobola okubanga agamba nsonyiwa. Kwegamba Full-Figure ayeefuze social media mu nnaku zino. Era mbale njatu mukubaganyeko ebirowoozo ate nga kimanyiddwa nti Full-Figure y'omu ku basinga okubanga abavuma abantu. Era ne Kusasira yavuddeyo n'agamba nti Full-Figure nange nina omusango gw'ogw'okunvuma era naawe ssaawa yonna
ogenda gasimbagana ne bannamateeka. Kale kasookere wa mukulu mawa amanyi obulungi full figure atusunsulire ku nsonga tusobole okubanga tweyongerayo mu programu y'olwaleero. Mukulu mawa ensonga za full figure nze nno sandyagadde zoogerako ne lwaba zikwata ku ggwanga kuba omuntu yennyini gwe twogerako full figure ebikolobero bye n'ebintu byonna byazaakola bimanyiddwa nti byakuvuma bantu. Kati omuntu nga full figure bw'avaayo n'agamba nti asibye abavuma abantu, ekyo nkyewuunya. Kibanga aboolaba omusezi ng'akutta omusezi. Bw'osanga omusezi ng'akutta omusezi kyewuunyisa ti ate gwe omusezi bulijjo omanyi okusera kirungi, ate kaakati lwaki okwata musezi munno? Kati full figure yafaananye omusezi akwata omusezi oluvannyuma lw'okukwata omwana oyo ng'abadde ayisa obutambya amuvuma. Ate full figure oyo alumba abantu bangi, era no full figure wanaaba waakusibwa effayiro zijja kujja nga zijjudde, simanyi bw'agenda zidda. Kubanga ennaku ezo yalumba abaana abali mu biyumba eyo, abali ku nnaku yaabwe, abaagenda ku kyeyo, abali mu kukola balabe nti baweerera obwana bwabwe bwe bazaala mu basajja abatategeera, ne bagamba nti katugende ku kyeyo tukole emirimu gyaffe tusobole okuweerera abaana. Full figure n'abawalabula n'abavuma bubi nnyo abaana abali eyo ku kyeyo. Nenda ba full figure nga mutuufu ebintu ebyakola byetaagamu oba birimu butamanya. Ba full figure yasinga okuvuma. Full figure yavaawo wano n'akasente kafunye n'akantu konna kafunye mu bulamu bwe akafunye lwakuvuma, kuba yavaayo n'avuma President Museveni, ne President Museveni n'amuyita n'amugamba full figure kyekikuvumya abantu nakukola ki? Kyavaaga nti nze enjala ekola ki? Ennuma. Era n'avaawo mu kuvuma kwe n'akufunamu. Kati simanyi lwaki ate ye bwe bamuvuma, ate bayinza tebamuvuma kubanga abantu abasinga Duncan tebayawula kuvuma na kubabuulira bye bakola. Omuntu osomubuulira nti okola bw'oti ne bw'oti, wobeera mu kyaki wava ku njiri oyo oyawula bwabuzi, oyo n'agamba nti okoze eki? Omuvumye. Naye nga full figure yasinga n'okuvuma. Era full figure nze okusiba abaana abo saakiwagidde, wabula ate kyenja okusaba buli muntu yenna full figure we yavuma aveeyo, kubanga full figure ategedde nti omuntu wavuma balina okukola ki? Alina okusibwa. Nalabyeko Maama Fiina nga waliwo omuvuka eyavuze ng'ayagala atwale omuvuka abatabaganye nani ne full figure, era full figure ye bagenze otuukayo ng'olwedde yatuuseyo dda. Muvuka oyo simanyi oba sitole wagiraba. Benson n'agenda n'ekigendo ya full figure olumu kati nga Maama Fiina bamanyi nti bwe babeere wa Maama Fiina taviirayo awo, agenda vaayo ng'akoze eki. Ndowooza ffe kaaba akati wano ffe tunagenda ku wooteri eya Maama Fiina, kubanga wooteri gyeri eyo Maama Fiina abeerayo ofiisi eri awo. Ndowooza ffe tunagendayo kugamba ni Maama Fiina tuzze wano otuweeyo kantu. Naye ng'abasinga bagenzeeyo, abamu bagendayo mu mbeera eyo tutabaganye ne gundi, naye nga bagenze kola ki? Full figure namutunulira ku programu ya Case oba lwali lunaku lwakumeka, yava ne mu kuteesa n'atandika okulumba Case oyo nga bw'amuvuma oba mwagirabako. N'amuvuma n'akola kikwegamba ne baba mukyasiza ku programu, olaba nti ava ku mulamwa gwe bamuleeteddeko ye nadda mu kuvuma, kubanga yamanyi ye nnono mwalina okukola ki? Okutambula. Kati baba yavumye omuntu ng'oyo, yasibye abantu, nze mwewuunya nnyo. Ate full figure alowooze gy'avudde. Full figure ffe twali naye mu Eagles ng'aleetera abantu baffe emmere, nga mmere byabeeteramu, era okuvuma kuno Museveni n'okujja kwa Bobi Wine ndowooza kwamuyamba nnyo. Ate olwokuba yali muyimbi naye nga talina byayimba, n'agamba naye kukudiza wa Bobi Wine, n'avaayo n'avuma Museveni, ne bamuyita n'abifunamu byafunyeemu. So nze ekyokuvuma abantu sikiwagira, naye ate full figure nze abamuvuma simulaba nga alina okulumwa nga akoze eki? Asibye. Kiringa bw'olaba President Museveni ng'avudde eri nga agamba nti nvumirira abantu abali enguzi, naye nga ate abasinga okulya enguzi bali mu gavumenti ye. Okitegedde? So full figure ekintu kyakoze nze sikiwagira era sikyagalira ddala, naye nsaba buli muntu full figure gwe yavuma aveeyo ateke fayiro ku mmeeza. Kusaasira ekyo namulabye ng'ayogerako, era full figure n'akubira Seruga Fred nga ntudde naye awo, twadde ku Chicken Night wentera okunywa kacaayi awo. N'amugamba kati Kusaasira ate ayagala kunsiba, naye omukazi oyo bangamba takolaganika naye, kati ate byazza byaki? Oyo omwana atuvuma naye yannyini yamuvumako.
ng'olaba ate naye ekyokusiba alaba akitidde. Full figure yakubidde Fred Seruga bawa kusaasira n'amugamba taata Junior ate kusaasira bye byayagala okukola biki. Yagambye agenda kunsiba naye oyo omwana nze gwe nakutte abadde atuvuma nnyo abadde naye ennyini yamuvuma nze bagamba kusaasira takolaganika naye kati atayagala kunsibira ki nga kiraga naye komera akola ki alitidde. Ensonga nga bwe zitambula Full Figure yasibye ate yatandise osiba ba tiktoka n'abali ebweru yatandise obagulako omusango mbwe baddira bwe bati abakwate. Senga oba otunuulira omwana oyo gwe bayita Benison era ng'omugoberera ebintu byatera okukola ku Full Figure ebisinga obungi Full Figure yaba abyogedde. Kaakati noe ono akisa kifaananyi naye n'aleetera ddala eddoboozi lya Full Figure mu bintu bye yayogedde ye n'abiteeka ka komedi ke okiwulira okumpozi kwayita okumuvuma naye ebigambo bye biba bibye kati olwokuba nti alina ebigambo ebikyafu ye ndowooza taddamu kufumiitiriza bigambo byazaakola ki nze mulaba nnyo ng'ali ku TV ez'enjawulo purezenta n'ambuuza ekibuuzo nawe nga simanyi bakuba empale mu mutwe bakuzaala mu ssengaawo nga ge gagambo gakola ki gavaamu gawomogoka neŋŋamba obono bakyazizza ati kimanyiddwa wano era abantu baali bageraageranya nga tugamba nti Full Figure ono ne Bad Black bwe bagwaŋŋana okuvuma ani asinga bamanyiddwa bavumi baki balulango. Yavuma wano Tamale Junior n'amala n'aluma ne Tamale oli omukulu. Yavuma President Museveni okumwogoleza. Yavuma Catherine Kusasira okumwogoleza. Avumya abantu bangi tubala na kubala. Yavuma Pastor Mondo. Yavuma Mondo okumwogoloza. Kakati Full Figure noba Full Figure bwe mu kuvuma kwa kusukulumu ng'avumya n'abantu abalina obuyinza tebamutwalangako mu ki mu kooti. Omanyi bagamba tosaliranga muntu munno musango nawe teguli kusalirwa. Okitegeera kakati Full Figure avuddeyo omuntu abantu gwe balabirako ne bakoppa n'ebivumo ne baga nti kino bakivuma bato kubanga Full Figure yaleeta ebivumo ebipya byotawulirangako ku chat era abavumi b'ensi eno bo bonna bakoppa wano mu Uganda ku Full Figure. Kakati okuvaayo n'ogamba nti okutta abaana obasibye mbusimanyi bakuvuma bakola ki ate gwe omuvumi amanyiddwa ne waba abaddamu bennyini naye yennyini addamu abakola ki abavuma. Ontegera kye nkugamba noddira era nze neewuunya kuba wano mu Uganda tulina abantu balinga 3-4 abavuma obulungi naye ate ekyo neewuunyisizza Serukama Mayute bwe bakwata kulirye akuba emiranga nalaba Frank Gashumba nga naye alaja nakola ki netwewuunya nnyo omuntu eyavuma ne Katikkiro ng'amuyita simanya akavubuka akaki okiwulira akakibemeya okiwulira siwulira nko omuntu avumya Katikkiro nga Gashumba simulabangako kakati naye alaja lambu bakola ki bamuvuma soko yavuma wa kitiibwa yalina waddembe muwawaabira naye tiyakola ki tuzze mukola munaye Full Figure abavumi ab'olulango ate bawa abantu bakola ki kitegeeza nti nabo kye bakola bamanyi nti kibi kati bamala okuba nti kibi era nze Kasayini program za sitera ziwagira ey'okuwaabira Full Figure nja muwerekera nako yaga yamuwaabira dda kubanga anti wuliriza bw'abanga Catherine Kusasira yasonyiwa Full Figure bulungi ng'amaze n'omuwawaabira naga akamuleke olwaleero Full Figure okusonyiwa Benison mama Fina ayina soka muwa baasa okiwulira era mama Fina yakuta omudidi n'agwa Full Figure okulekaani Benison which is wata mama Fina teyalikoze eki naye ng'ate Benison content gwateekayo bigambo bya Full Figure yabyeyogeredde mpozi kyatayagala kumujjukiza byayogera okiwulira alinga kyatayagala nze nno mbadde nsaba ye Nakanguubi kakati oyo munayo omukyalo oyo Full Figure nze naali badde simuyinako buzibu naye nze mbadde nsaba yeekube mu mutima afune n'obutambi afumiitirize ku byazayogera bamala bifumiitirizaako alyoka atuule wansi n'abaana bano bonna be yakutte abate kubanga keizi okola pulogulaamu nga waliwo alumiriza nti nze oyo omwana ki era wa Full Figure
omwana ye full figure tusubiza omutwalo omukebera nga tebamukebera. Weekend etambudde bulungi? Weekend etambudde bulungi ayo mbadde nteekera n'okutambula naye nagambye kansigale. Kosigale. Emboozi ya full figure yasibye ba tiktoker ne case amavivi gamwemiridde ne kakalaamu. Kati mu bintu byonna ate nze gwe newunya ye Maama Fiina. Era kyannyongedde okulowooza muli Maama Fiina bujjo si muyambi wabula ayamba abantu bamanyikiddwa. Kubanga nadde nsuubira Maama Fiina okuyita full figure bato omukyala maama we ono omulenzi yaani Yesef maama we ani kitwa Maama Fiina ajja kukikola yagambye leero era kyanneewuunyisizza nnyo Maama Fiina bujjo n'abantu bayamba era ayamba balina ye batuuse kubanga yagambye Keizi bamusonyiwe ne bamusonyiwa kyokka omukyalo n'amuleka n'abutwala bamusibe. Yagambye nti olunaku olwaliwo ebintu bya Sefuko ne maama we yali ali mu kuziika. Anti yali ali mu kuziika Maama Fiina omulala essaawa yali wano mu Uganda ne wabeera Mbali nga bwayagala okutaali Masaka bamuta essimu egi bamuta naye Maama Fiina bwe bali kutaasa Keizi ne bamutwala Luzira ne Kakalaamu ne batwala omukyalo ono kasa naawe oli muzadde kansobola olunaku mulugendako mukubemanyi kiwuli wasindise mukazi munno aŋŋamba nzifulufira saa kumwogerako era sijja kuyisanya eri mukago nkozesa n'ensobi sijja kumwogerako kubanga nze omutalira kyangattako saa kumalyako budde kaakati ompaliriza nnyo okumwogerako full figure ono yali ateekeddwa okusiba Keizi era kyampisa bunnyo Keizi nga tebamusibye yali ateekeddwa okugenda ekitalya anti Keizi ye mental full figure Keizi aleka okukola program ez'abantu abalina ebizibu baba balina kibagatta ku Uganda n'anoonya full figure kitegedde bulungi era nze neebuuza muli ekibuuzo Keizi singa akola program omwezi tukotayogere ku full figure abaaki tetambula kitegeeza ono mukwano gwe baagalana era baafunyewo obutakkanya butini kitegedde bulungi kubanga ano webali abantu abayiri bosobola okuggyako interview ku TV neerewa bulungi nnyo nesigala nga TV ekola nga ne Keizi nosigala nga asigazza erinnya naye Keizi enjogera bbiri tulaba ono full figure ayambala obubi tulaba ono gundi agenda ku mikolo gy'abantu kwegamba bano Keizi azimba ono wabula full figure agenza okulanga ono omwana amuzimba ate speed kwamuyitiako esusse naga akansooke mukakkanyeemukko naye nga ono bali ekintu kitiyala ku TV wakakyaza full figure emirundi emeka bakugana okumukyaza kitegeeza ono mental way nze obulamu bwange bwonna Maama Junior gwe yayingira mu byobufuzi namukyayira ddala ne walinnya essaga yadde okumulengera naye singa anaakya ku makya nagala agenda kuvunaana mukyalo ono nenda kwekwatakwata akisereke n'abannyina akatini nze mwennyini nkamuwe naye n'ono Maama Junior naye ali mu kaliyoki yagamba si kaliyoki tasobola okumutwala ku erosi ate nga mawagambe nti full figure bamubugumye bano bombi ba special advisor ba president yagamba nti oyita card Kusasira yagikulaze agirina bano bombi babuzi bamukulembeze era president Museveni mu bbanga nali atukulembedde ekyobugaga kyasooka okutwa mu Buganda ababuza abasatu ab'amaanyi Bukyamaani Kusasira ne full figure kyekyobugaga kyatukoleddeko era ekyo nkimwebaza omukulembeze w'eggwanga kyakola kyali ky'amaanyi naye nga nabe bw'adagiza kwa abantu mbamuki abantu twagala kumukuboogerako full figure nze musaba ekinsaba Katonda ekintu eki Mukama mumpangaliza emyaka nga 7 tumayidanga netutuuka mu myaka egyo 7 mwezi kyasaa kwogera kati ajja kuba alina abazzukulu n'abazzukulu kati muzzukulu w'omwakwate ng'akwate essimu bw'ati awule full figure agenda kuba omukakanaana akadama ina banyampa mailo kanana omuzzukulu agambe ono ejjajja oli ali wali full figure ajja kwegomba okufa agamba basinga siri wano kati ng'omwana ono ekigambo omukka kino kijja kumusesa amala agambe jjajja be abaaliwo empagiruwaga jjajja ali w'amaanyi naye mu mbeera ya byonna nga tusse mu buntu nze nakubira Keizi basaba muntu asibirira akusibasiba bantu nze nakubira Keizi ne munyonyola ne nkubira full figure ne mugaba ebintu by'okusibasiba eby'abantu
Esawa ya lero ino obuyinza tiyakwata tiyakwata ne musanga awo enkeera ngali ne mwami Lwasa ne mugana ebintu by'okusibasiba abantu ebyo si birungi addo ino obuyinza munnange sawa ya lero obuyinza buno lulangola bekire kyenkuba twakatudano kikwata netonya nekya dakika 3 ngomusana gwaka tule mu jatu tukompira kati Fulufiga tasiba abantu kubantu bamuvuma hasa abantu kuba ino obuyinza era ina musajja ko yagambye nali nkuvumyeko gwe nagamba ndi space advisor ono tata wa Sefco yego yadagamba nasikasiko omusajja omukulu bwati tata wa Sefco yada agezako munyonyola nena wovuma naye n'amafiino nalina ekizibu kiri kimu kyokka abantu abagenda ng'ewuwe abagenze kubatabaganya babanonye ssente amafiino ekituufu kyali kyeki kyembuuza kubanga tetuganye oyamba negwe buli gwozza okutabaganya emiliyoni yiyo kitegeeza nze mwennyini kijja kumpaliriza nkube mwami wawooluyi ngambe nnambeemu omanyi sooka tukuba amafiina mawabakayo emiliyoni mmeka nange mbakayo muganda saa kunsonyiwa muganda wange kitegeeza abantu bano bagenda amafiina tebagenda kubatabaganya bagenda kunona ssente yebeera point enkulu baba nonyeyo ssente kubanze mmanyi omuntu obanga ozze tutabaganya ekikwisa amawulire kyekyaki kubanga okubeera kweyuza timwami mawa amafiina yankola bwati nti nalabye omukyalo oyo Nakanguubi n'agamba mu Uganda abantu abamugamba ekigambo n'akiwuliriza asooka mama fiina owokubiri ono yani ono owokubiri Kakandi okusatu President Museveni kitegeeza mama we tamuwuliriza taata we tamuwuliriza mama fiina n'osigala ng'okyatudde awo ng'otabaganya abantu ne kino yakyogedde kuba nti ali wa mama fiina kitegeeza ne waba Katikkiro ne waba ani nga yamuyise tasobola eddakiika neki mama fiina n'osigalawo ng'otudde otabaganya ng'omusajja awuliriza abantu bameka wabula mama fiina okumugattako yamugasseeko nga ayagala wooya ono naye tamuwuliriza awuliriza abantu bameka oyo owokubiri n'omukulembeze w'eggwanga mama fiina munnange tereera ng'obudde bukyali awo bagenda kuweebuula ate ng'obadde oweebwa ekitiibwa ye kafulu w'okuvuma yeefube nnyo okuba nga asiba abantu ate banga mukwano gwo nnyo nfanfe ontyobodde kubanga mpozi njagala kubuuzaamu katono Fulufiga mpozi muwabuzi wa president ku nsonga za Kampala za Buganda za Kampala kyusa muto tutyoboola nnyo ate kati ontyobodde ensonga za Kampala ndowooza kakati bonna beebo bagwa mu ddoko y'emu kakati David njagala bategeeza baganda bange nazzi kuno omanyi gavumenti eno omanyi twagala twogere ekintu kino ku gundi enneneko gavumenti ene tutyobodde neva mu tutyoboola mu buntu ne tutyoboola ne mu mbeera yennyini ne tulaga nti mwe bano be tulina bakulembeza kubanga we mugwa ne tulaga nti kugaba nti ffe toggweramu ddala ki akatiibwa kakati nazzi kuno ng'obukulembeze babulondo bantu abakulembera abantu babawabuzi bagobera emitendera ne bagamba mawoyo mulaba mawa yakola kino omukululo gwe guno na guno ng'era mawa bamutugane ng'omuntu bwatanagamba nti mawa muwabuzi wa president nga naawe ali wali ofuna ekifaananyi kiru n'ogamba nange nnyina kukola ennyo mbeere n'omukululo batuka okunona nga ndi muwabuzi mu ggwanga ng'abantu banda bankoleza ki ngwanidde Duncan kakati Fulufiga Nakanguubi toyina moral authority yonna ekuyimiriza mu bantu n'ogamba nze banvuma kubanga ensi yonna ogityobodde okuva ku mwana asooka kubanga banne ekikwewunyisa kubanga abaana baffe balaba TV okuva ku mwana asooka kupa ku muntu akola ki Nakanguubi abantu bonna abaweebudde era newuunya media houses zino bannange media houses emikutu gy'amawulire TV zi radio n'ebirala abakyaza Nakanguubi nadda ku TV n'ayogera ebigambo ebityoboola eggwanga n'abantu ab'ebitiibwa mu ggwanga kubanga
era neewuunya nekyo nti mwami Museveni yakeera ku makya n'alonda Nakanguubi nga presidential advisor. Nakanguubi tudde mazima kiki advising okujjako okuvuma abantu n'obatyoboola. Otegedde? So Duncan nga bagamba what goes around, omuzungu yagamba what goes around. Ekirala Nakanguubi tali next to anyone, tewali muntu gosobola mugezaako yadde mu kuvuma, ali next to none. Ali next to none, toyina muntu gosobola mugeza. Kakati bwajja mawulire Nakanguubi ono alabika ndowooza yafunye waliwo ebintu ebitali birungi mu NRM bwe ndowooza, era ndowooza anoonya mawulire ne bano banne boolaba be bali mu bracket bagezaako kola ki, balina ebaagala ndowooza okuyisaawo. Muganda wange waliwo ayogedde n'agamba nti Duncan Baggo ogambye nti obaani yakyogedde n'agamba nti full figure eyogerera Kusasira, namugamba muganda naye tontwala mu kkooti oba tondoopa nabadde nnyina ebintu bya byempisaawo, si gwakyogedde. Kakati ndowooza mawa kakati abantu bano olw'okuba tebalina kye bagatta ku ggwanga, buli kaseera baba mu bukodyo bwabwe enoonyeza omugaati akasente mu bano bebakolera, kubanga bamanyi nti gye bugenda gye bulaga tewali kye bajja kukola ki, tewali kye bajja kunogayo. Kakati era biri ebintu njagala bigamba abantu abalina obuyinza n'omuntu yenna Nakanguubi gwawalaawalanye paka muki mugundi mu kadukulu. Njagala bannayuganda mwekunge, Nakanguubi yenna wali akuvumyeko mwekunge, mufune balooya kubanga gavumenti ya President Museveni eno giraba etya abantu. Otegedde? Mwekunge mujje Nakanguubi tumutwale mu kkooti, tujje obukiripu bwonna bwazaavuma abantu ab'ebitiibwa baweebudde n'ebitalina kuyisibwa ku ma-TV n'abiyisaako, tumukube mu mbuga z'amateeka, ajja kkeera ku makya bano abasajja bajja mukwata bamuseseme bamute ensi emulye, kubanga afuuse ekizibu eri eggwanga. Gwokeera otya ku makya n'ogamba abantu simanya omusajja yanvume, wamma yakuvumya ki Nakanguubi okusinziira ku bigambo by'ovuma? Alina n'ebigambo ebipya ye byakuliyetinga nga ne dictionary tebiriimu, ne mu Luganda yatondawo nga bola Kyagulanyi Bakeera n'atondawo ebigambo bye kiwaani simanya badda byani. Kati Nakanguubi ebigambo by'okuvuma alina ebipya bye tugenda okuteeka mu guuni mu dictionary nga byo yabitonzeewo naye mu kuvuma n'okutyoboola. So toyina moral authority nnyabo edda ku TV ne mawulire totandika okugamba abantu bakuvuma nnyo. Ebintu bino byonna gwe wabitandika ate ovumye nnyo abantu n'obatyoboola. So what goes around comes around. Bikyakutambulirako era we tugenda ate kigenda kukosa nnyo okusinga n'abo b'otadde mu kkomera. Nze kyeŋŋamba nti muganda wange full figure balabika abala bayinza okuba bakutya okugambako, naye nze full figure ekituufu nkugamba naye nkugamba nti buno obukya buziba buno mu nsi eno gye tulimu. Full figure abantu bavumye bangi, nabadde ntambula ku social media okwo ne nsanga ng'ovuma Pastor Mondo ebigambo ebisinga ebinene, omusajja nga Pastor Mondo. Nabadde ntambula ne nsanga obutambi ng'ovuma Kusasira omutyobodo omukunkumudde omugirooti. Okitegeera? Nabadde tambuza nasanze bu video abantu bali mu kkomyawo full figure ng'amazima gennyini singa bakeera enkya ne baggulawo omusango. Simanyi full figure bw'ogenda kugamba nsi eno. Ate full figure njayambeeyo n'ekintu kyakyenkutegeeza kiri ekintu kimu nti ensi eno yeetooloola bweti, naye Mukama Katonda ali mu nsi eno wasibye abaana weewera okusiba abalala, naye Mukama Katonda ono kino kyokola abantu suubira nti luliba olunaku olwo naawe olikirozaako oba olikifunako, kuba kyosibira abantu gwe kennyini gwokikola gwe kennyini. Ate nekyo kino kigenda eri media houses zonna. Keizi full figure bwakusibanga muganda wange David Kombwagambye aba mutuufu. Muleka obudde bungi obw'okuwa ebintu ebingi ebitwala Bannayuganda mu maaso ebiyamba Bannayuganda. Full figure byakera n'avuma ba house manager betuyita bakadaama ne mumuwa platform nadda n'ayogera, naye bakadaama be baweereza ssente ate esasula full figure. Omusolo gwe batema bakadaama muyitirivu n'okusinga ekyo full figure kyatamanyi. Kyenva kiki yabaga nti okusoma kirungi naye obutasoma kuluma. Mbadde nsaba nnyo full figure gwatera ogamba nti fumiitiriza, naawe nkusaba fumiitiriza. Era Kusasira nange nga Duncan ndi mabegawo, kyonna ekina kyetaaga oba tunaba tunoonya ssente tujja zisonda tutwale omusango mu kkooti, full figure amanye nti tali waggulu w'amateeka. Nze mpozi guno omulanga Kamale n'ogukubira gavumenti era nga ngukubira ng'omusajja Omuganda
bannaye President Museveni kendeza kutujerega dodda bannaye Kamalo babuulira ng'oyagala okumanya omuntu ajereza Buganda eno noonya gavumenti eno era nze kankuwa ensonga yange bwe tutuuka eri mu Western bwe baleeta omwabuzi wa President baleeta Major Lwamirama Bright dokita okiwulira bw'oleeta eri baleeta babiteekerezo dokita biteekerezo be bawuzi baki ba President basajja bakugu so nga neeri balinayo bannakatemba oba badiikulanga bafulufiga waliyo bamuzeeyi bisisino waliyo balwankonyonyo baliyo ba Patrick Mulwadde naye tebabakola ki tebabawa kakati bwajja mu Buganda ku bantu bonna betuyina abagezi ng'ettabbu alondamu bazolo bokka ogenda okuwulira nti fulufiga simanyi buchamani ddala nga be bakiikirira Buganda mu kuwabula President nga nabo bennyini tebasobola kwewabula talina kyabawa President Museveni namwate mu President era fulufiga njalo babuulira angambe talina kaadi talina kyeyawa fulufiga wabula yamuwa okubeera awo naye okuvumira awo naye talina kyeyakuwa fulufiga toli muwabuzi wa President ekikakikulu wa President ye takigamba President Museveni takuwangako kifo kyonna wabula gwe yafulumya ekigambo n'otandika okyetuuma n'okitambuza n'akugumaalizaawo naye toyina kyoli era kankubuye fulufiga ebintu byonna by'ojja labira ku bakaihura baali basajja b'amaanyi wano waliwo omusajja agamba nti bw'onooba ondoopa ojja kundoopa waggulu ewa Katonda omusajja oyo yali minisita naye kati takyalina nakagombe kakola ki kamuwerekera atambula bw'atya bw'omu mu mmotoka ye yagivuga abantu bangi nnyo wano waliwo abasajja bakiwana baali wano nga be bakabaka mu kuba abantu emiggo balina zidduddu bateekamu abantu fulufiga tolina kyoli mu gundi ya Museveni yakulimbalimba ng'enkola ye bweri ey'okulimbalimba nolowooza nti olina kyolina nga tolina kyokola ki okay fulufiga asibye omuvubuka bamuyita Simpoke omuvubuka ono agamba omwana wa fulufiga wuwe mukubanga tebannaba wadde okebera omwana DNA y'omulenzi Simpoke ali mu kkomera simanyi ensonga yasibiza Simpoke nga fulufiga tanabagenda ku DNA obeera yakozesezza buyinza bwe nga omanyi nti poliisi yawana eri matankane kyesimanyi mukulu Faruku Ali ensonga ezo waziwuliddeko Uganda tuliwa oba abataputa amateeka bagataputa batya simanyi kye tuliko kubanga Duncan bw'oba ogezaako okwakyuzinga omuntu oba omugamba nti yakuzizzaako omusango omuntu osooka kulaga bujulizi ontegedde bw'abanga omusajja ono yazze n'agamba nti fulufiga namuzaalamu omwana era omwana wange otegedde era fulufiga ayina balooya be yagamba muno bazze baali kutte kubanga nawulira babbalamu abo nti bakole DNA kiki ekyabaganda okukola DNA ne bamala okufuna obujulizi obwenkomeredde ne balyoka bagamba nti musajja gwe wesiba ku mwana waffe si wuwo era katukuteeke munda kitegeeza okwata omusajja ono Simpoke ne bamuteeka mu kkomera kitegeeza balina kye bakweka otegedde era Simpoke bwe kibanga twogera facts kati yakyalidinga kubanga bagezaako muzibira amawulire ge amatuufu gagezaako okwogera eki ensi bw'abanga mutuufu bw'abanga tebali mu diversion zaabwe bagezaako kuyisaawo otegedde so ffe tulowooza nti omusajja abadde agamba nti omwana we bali badde basooka ne bakola DNA kubanga bavayo ne beekuba endobaawo ne bagamba bagenda kukola DNA so bwe babanga DNA tebamukoza ate omuvubuka ne bamukwata bamusiba kitegeeza wano tuli mu bukyamu tugezaako kulwanyisa mateeka tegakola kitegeeza omuntu omu alina obuyinza bwakozesa obwenkomeredde obutalina kukozesebwa ku balala bamusibye Simpoke awatali bujulizi tabanakola DNA anti lwakuba nage muntu alikwandiza essaawa nnyo kwogera ku Jennifer Nakangubi omuvumi w'eggwanga ate nakyo zitasobola kunvuma zitasobola oli muvumi onambeemu anti fulufuka omwekereza avuma mikwano gye zitasobola kunvuma naye saaga nnyo kumala budde ku mukyalo oyo kuba ebyokugambo bikyali bingi omuvubuka oli poliisi Jennifer yawaabyeyo musango kyayinza okuba musango yamuwaabidde nga bamuyise buyise mabega we bati nabakisa musango kyamussaako awo
Ila full figure ya ina erinnya naye polisi musobola okunoonyereza bwe ngamaze okuyamba mwana oyo mumuyambe kubanga omwana waba agamba nti yazaala omwana nze nandowooza nga polisi omanye ekigambo lyo muganda ngogedde ku balooye ekigambo looya mu Luganda kitegeeza omuntu omukumpanya tikitegeeza mu Luganda kubanga taasiga bakitafuta bulala looya tayogera mazima era nze siza kwesigama ku looya byayogedde nandowoozezza nti polisi namwe mubeemu ak'obuntu muli bazadde omwana ono wabanga abadde agamba nti yazaala mufulufiga omwana omusajja ono mumuwulirize mumutwale ku DNA bakebere omwana oyo omwana wabanga siwe muleke mumusibe naye mukutta omuntu mumusibye emikono emabega ate muli mukumukuba kati Uganda kyeyo sebo President Museveni omuwabuziwo mukomeko mukulu balamu mutuuka kati wa president yaddako bano mugenda okufuga muwozi otandise okuyisa tayino na programu David tayino na programu munsonyiwe nsaba kwetonda munsonyiwe kisimatuse munsonyiwe omanyi bwe mulya mufuga ekizibu munsonyiwe bannange munsonyiwe abalabi munsonyiwe kisimatuse addako nga munsonyiwe kisimatuse twamuwanata onatya kumukuba kakati muyamba muvubuka ono asobola okubanga mutuufu oba okubanga si mutuufu wabanga si mutuufu amateeka gamulamule bamuwe omwana we kati baba mutuufu bagenda mwetondera bati bajja kumuziba musibe obutatya kuswala ajja kudeba musibe buto era ogwo omusango gogenda gulaba bagenda guvuyavuya we bati oyo omwana ayinza mukulabika era bwana mutuufu ojja kulyanga basiri naye mwanyina ze full figure Jennifer Nakangubi muganda ekyokuba omuntu aba mubita tumwejjako wabula bagamba azaala ekibya kiwongerera kijja kumenya sikuba kati emyaka kakati mwanyina ze wandiye mu mutima munnange naawe oli muzadde era omuvubuka ono oba okimanyi nti wamweyambisaako kuba Jennifer ayina bbaawe kati ekintu kyayiise ate wali osolo kidifendinga nga obudde bukya ne kati gye kigenda kiyinza n'okutta amaka kubanga singa kinazuuka omwana ono ng'omwana wuwe amaka genda kwonooneka oli n'ekizuuka nti kati omwana si wuwe wedde oli mu kwonoona bwonoonyi tomuvubuka ono ng'obudde bukyali omuvubuka agamba omwana wuwe olunaku lumu nze ndabye ebintu bingi ebize bigoberera ng'omuntu alina obuyinza olumu akozesa amateeka nga bwakola ki nalabako omusajja lukuntana ng'alina katambi ka vidiyo yakwata emmundu n'akuba abantu amasasi nga bavuganya mu kamyufu erukungiri bwe bajja mu kkooti omulamuzi newuunyisa nnyo ng'aga nti balina bujulizi bumala kulaga nti lukuntana yabakuba amaki nga n'obutambi tubukola ki kakati kisinziira ku mwana waki omuntu mu bazungu waliwo ne incident yabadde emabegakawo myaka giringa 2 oba 3 mu Amerika waliwo abakayanira abalongo nga buli omu agamba nti ye taata we gavumenti nekwata abaana abo ne bakebera n'abasajja abo bameka mwana wattu abaana abalongo ekyewuunyisa nduza kye kyasooka mu nsi yonna nga buli omu ayinako omwana bataata babiri buli omu yayinako omwana kakati era abasawo ne baleeta n'abasawo abakugu bakinnyonnyole kisoboka ne banyonyola nga kikola ki nga kisoboka kakati wano mu Uganda yosanga omusajja yabadde ku mawulire ebbanga lyonna ng'agamba nti fulufiga omwana muki uwe yamuzaalamu era nanyonyola n'engeri gyesinkana mu fulufiga n'okutuuka omukola ki omukozesa omukyalo oli yeyekangabiriza bwekangabiriza nti onamwononera ki naye yabadde ayagala otutukakasa kuba ne babbalamu bavayo ne batukubira enduulu nti bagenda kebeza ki omwana baali kutta omwana bamutwala bamukola ki kati newuunya poliisi yakutta omuvubuka ono ng'emuvunaana ki anyonoonera erinnya akwonoonera erinnya yayogedde ki ng'abanjiza mwana we kati nze nsuubira nti basiba n'abantu nga tebawadde na mukisa kukola ki kwewozaako kubanga kyandibadde kitambula bwe kiti anyonoonera erinnya ye mukulu tukutte olwakino ne bwe kiti nti kale munkutte ne bannaaye muleete omwana bamukebere nange bw'ataba nange nvunaanibwa okwonoona erinnya lyani lya full figure
kubanga nze simanyi Duncan mukazi bw'ava eri n'agamba nti omwana ono wange oba wa Duncan nga tomwebakangako tekisooka okiwulira kakati full figure ye kyabaguma lwakuba ba full figure nze munaye simumanyi nnyo bw'aba yazaala omwana yonna gye yamusiba anoonye mangu engeri gy'atetenkanya okusobola omuvuko muwaki omwana we era era waba siwuwe bakebere to confirm nti omwana siwani bagenda okebera batya nga gwe bagala okebera ali mukomera anti era ali mukomera kituufu naye neebuuza bamusibye kuki kuba omuvubuka oyo tavumangako ku full figure akola kimu abanja muki mwana abamusibye bamusibidde ki era nze bannaye amateeka ga Uganda gano katonda atusaasire kubanga amateeka ga Uganda ogalaba bannaye ganyigiriza bw'olaba abantu nga bafulu figa munnaye bakola ebintu ebikyamu nga tebagambwako bo bawuza kimu abo b'amaanyi era nabadde ndaba pulogulaamu ya Saimo ng'agumiza ng'agamba fulu figa agenda kubasiba bwe nayogedde naye namuwulidde agenda kubasiba okiwulira nempulira nnaku mutima neŋŋamba kati fulu figa yasiba abantu ng'oggyeko kyokuba maidi fe fulu figa tumumanyi wano ng'omuntu omukyankalanya asembayo kakati bw'aba atuuse n'okusiba abantu naye ng'abagamba nti pokopoko ebigambo byagamba abantu buli kaseera yagamba bagenda kebeza mwana ekyo kyasinze okunnuma ennyo nga bakutte omuvubuka oyo era ffe twadde tulinze omuvubuka ono bamukebera ate mukutiisatiisa kwe n'amala okusiba oli neyakola pulogulaamu n'amuziyiriza ddala nti ate gwe naawe ngenda kukusiba eyagikola kati abo amawulire amatuufu galina kuba galiwa era nabamukyaza munaye nze nina natiranga nnyo mulaku ya mbuga anti munaye kikakataka amaaso ga mululu amaaso ga mululu oba otambula n'okola omwana omuvubuka bamusiba nga tebamaze nakunoonyereza kukola DNA bo ne bakwata bukwasi ne bakuba mukomera naye nze kyembadde ŋŋamba ti poliisi abantu abafaanana nga damage figure baleme nnyo bakozesa nsobi kubanga bw'ajja omanyi wano Uganda waliwo ekintu poliisi yava ku mulamwa bw'eraba omuntu ng'addidde emmotoka atimbyeko ekifaananyi kya Museveni mu maaso temubuuza na pameti akola by'ayagala bw'alaba omuntu nga ali awo alabika obunyarwanda atadde omuggo wano kugira liva wano bateeka ataddewo omuggo n'atulamu bw'ati tamunyega ne bw'aba akola ki ne bw'aba akoze ensobi kati nsaba abantu abafaanana bwe batyo poliisi muddeyo ku mulamwa bafuluviganyalo babuulira tebalina kye bali naye mmwe mumulaba ne mulowooza ne wa President Museveni ate abapoliisi bano simanyi lwaki oba munammwe oba mbayite bali bentera okwogerako kubanga mulaba abasajja nga abakazi nga bafulufiga ne mugandi ono damage figa katuuke wa Museveni yanzise naye ng'amala n'omwaka takoze eki tatuuseeyo yatuukayo nga walinga omusajja akyamwagala oba kuleetedde wano omuntu munnange ono wa people power agira bw'ati enjala emuluma takyalina kyasobola kukola mu ggwanga n'eki okugjako yayambibwa napuna platform abantu bonna basanga avumavumi ne poliisi fulufiga waabazze wammwe ng'aleese omusango ne magamba ndi fulufiga azze poliisi yonna ekankane temulina kye mukankana ku bantu ng'abo kubanga nabo obukyenkya ne babakwatamu bwe badde mujja otegeera emirimu gyamwe genda kufa bo bennyini tebalina kye bali babakozesa ensobi kubanga ddala Nyalombuye wa poliisi yakutte omwana oyo n'omuteeka mu kkomera wasomye etteeka ki etteeka ogamba ni nazaala mugundi simanyi oba nnamba emu gyekiri tunazaala mugundi kali mu kawaayiro ki tinazaala mugundi gundi naga ndi awo omwana si wange nze mmanyi kiri ekintu kimu kyogamba bugambi nti oba wamuzaalamu omwana tugende ku DNA bagiteekawo okwawula abantu abali mu nkaayana zaki z'abaana era bwe bamala ogamba nti DNA ono omwana wa mawa omwana watogamba wuwo si wuwo tebagani ate mawa agenda muki mukomera simanyi gwe wa poliisi wakozesezza kawaayiro ki ke wakutte omwana odda n'omuyingiza mu kkomera okugjawo nga baaloopye mulala omanyi omusango basoogera poliisi
ne baloopa kirala. Naye wa poliisi sisuubira ba poliisi ddala ng'olina amagezi ng'oli mutendeke ali ku poliisi ki? Naye ekibuye wano wo poliisi yawe eri matankane. Poliisi y'ekibuye mulimu ofiisi eyogera ku family affairs mu poliisi weeri, era bwe mujja ku poliisi nga mulina ensonga ezikwatagana ku family n'abaana eyo tebasiba wabula muteese mulabe musobola okugonjoola. Kati awo wonna bayiseewo nga tebagonjodde omukulu ne bamuteeka buteese muki. Kati poliisi ya Uganda weeri, poliisi ya Uganda abantu abafaanana ng'abo abazze nga beerimbika mu 7 abawa bigumaza. N'agamba wano gundi baali bamukubye emiggo nga genda na muto ono Buchaman yagenda ku ttaka eyo wali ettaka libaaliyo mbu bageto basooka ne bamutya kyolwokuba waaki ne bamugjayo na miggo. Mugenda funa ebizibu abapoliisi bennyini ebintu byammwe bantu babajjemu obwesige nga mukozesa abantu abo babakozesa naye nga tebalina kibali. Ne wa poliisi y'ekibuye njalo bategeeza bwe wabaayo alaba pulogulaamu eno agambe ku banne. Naawe mukwano gw'abo abapoliisi babuulire nti poliisi yammwe eyo feno gye tubeera gye tuwulira gye tunywera cyayi waffe alimu kakaawa. Abantu baboogerako ng'abantu abaagala ennyo ssente n'okukola ebintu ebitaliimu, muggala ebivulu by'abantu mu bintu ebitaliimu. Mwe baamu mwe musiba abantu nga temumaze kwetegereza ddala ono asaanye okusiba kibamuvunaana kyekyo. Kubanga nga gundi wantangazizaamu waliwo woyina okugenda oganye okuddanjaba omwana ozadde omwana omwegaanyi. Waliwo woofiisi gy'ogenda mwekola ku poliisi n'omuntu wa bulijjo gy'ogendamu n'ogamba nti bano ekolawo kutabaganya okusiba kujja luvannyuma muganji kukkaanya. Bwe bito bwe biri nze njagamba nti nkakasa nti poliisi olumu twaninoonyerezangako nga tulina kye twakoze. Kuba kati bw'osiba omuntu ne mugenda ne mukola DNA nze n'akakasa ntya nti gye mukoze DNA kituufu nga siriyo. Omwana ono omuvubuka mwamusibye mwagala kukuta mukole DNA nga taliiwo. Kati yana anaaba mwesigwa kyenkana ki okumanya nti bye mwakoze DNA bituufu oba si bituufu. Musoose mukangakanga omanyi tulina poliisi mu nsi mwe tulina poliisi mbi nga y'ekibuye. Poliisi y'ekibuye ne bw'osanga muntu n'obagana ono mumunsibiremu nja musanga enkya bamusiba. Okitegeera naye tebasobola kubuuza nti naye tugenda musibira ku ki. So nti mbadde nsaba poliisi namwe mwetereezeemu fulufiga w'amaanyi nga ye bw'alowooza mbu w'amaanyi naye si wa kitalo nga bw'alowooza. Twali tulabye abanene emirembe engalo buno obuyinza eringa sowaani. So nze nsaba busabi tutereezeemu. Bwana Faruku Pastor Bujingo yayambalidde Pastor Bugembe ku bintu bya show nti yabatute mu show ng'amanyi show yakulyowa myoyo naye yasanze show yansi n'agamba nti yategedde show era n'atuuka n'omugaa nti ne ssente maafina ze yafuuye Pastor Bugembe ssente si za bwa Katonda. Ensonga ezo zoogerako ki kuba Pastor Bujingo ono simanyi kisibu kimuliko naye bwekyo bwe kiri. Omanyi Duncan Katonda alina ebintu byesigaliza bingi nnyo. Katonda alina ebintu bingi byesigaliza ye ng'omuntu. Era bwe tuba tuzinza waliwo ekintu ekigamba nti tewali alina buyinza busalira muntu musango. Era tewali abuyina kyova olaba ebintu ebisinga okuba eby'amaanyi ng'okufa n'ebira Katonda yakola ki yebeesigaza. Tewali amanyi kufa kwa muntu, tewali amanyi nti ono nti omwana alina kuzaalibwa mubeera bweti. So ebintu ebyo okufa n'okuzaalibwa Katonda yakola ki yebeesigaliza. Kakati Mwami Bujinga alina ebintu bingi byakoze bitali bya bulijjo. Era mwewunya okuvayo mu mawulire n'atandika okunenya basumba banne betulowooza nti abamu kale tugamba babadde yadde kubanga obusumba bw'ekirokolo obusinga bwakola ki bwafa. Abasinga tubalabye benoonyeza byabwe naye nga twogera ku share ya Mwami Bugembe nsuubira nti bwe baba enjiri kati nze ni musajja musiraamu bwe tuba tunoonya abantu betukyusa ate tunoonyeza ddala abo abali mu kikola ekisinga okuba ekibi. Otegedde abasamize abatamivu abenzi otegedde fedine ekisabo eno tugamba nti muwaseeko ku bannamwandu. Otegedde twali badde tunoonya bawala mbeerera. Otegedde
naye eddiini ekugamba nti ababali obubi ennyo mu kintu ekikolwa ekisinga okuba ekibi ate woba ogenda. So Bugembe bw'ajja ng'ayimba gospel n'ajja ng'anoonya bamama fiina baabasembeza ab'emikwano gye kitegeeza buli boolwo ne balaba enjiri ne bagiwulira mu matu gaabwe ng'ekola ki ng'ebasensera nabo ne bakkiriza ne beewaayo eri eddiini ye mwami Bugingo gy'akola ki gya preachinga. So Mwami Bugingo naye njagala mutegeeza nti tayina buyinza busalira bantu musango kubanga naye tatuukiridde ate ye akoze bingi ebibi ebisinga ne bano bakola ki bagezaako okunenya. So aleke bwe baba bagamba nti babuulira enjiri aleke buli muntu abuulire enjiri mu mbeera gyagikola ki gyagibanyiimu aleme kulumba kubanga ye ezibu kye namulaako muganda waffe oyo ayagala nnyo kamera ne buli kaseera okubanga bamwogerako. So tasukka naye alina ebizibu bye bingi ebitali bya butuukirivu na kati saawa zino bikyamutambulirako tanaana bimala. So tasukka aleke abantu kubanga ffe mu nsi eno tweraga mukwano. Omukwano kye kisinga okuba ekikulu. Omusamize bw'omulaba n'omusumba n'abantu abatulowooza nti abantu balina engeri gye bakola ki gye bagezaako okukwatagana. So tasukka aleke abantu bakole ebintu ebibatwala mu maaso. Omukulu Bugingo amuwulidde. Era yagambye tagenda kuddamu kulanga bivulu ebimu. Ekyo najja kuba tuyambye obutaddamu kubiranga TV yagireeko balokole bokka. Naye soke twebuuzemu ekibuuzo kimu. Bayibuli eno ekola ddi? Era mwami Bugingo agisoma ddi okugyetolola agimale ekiyagedagezaawo okwogera kyeyinga ekiraga nti yadde aboola abantu abamu. Kubanga ebitabo ebitukuvu ebyo nze ndowooza bo bennyini abalokole bagamba mu mujje gyendi abazitolodde emigugu gyabwe ndowooza bebamu ku bamafiina bali bagamba abatamiivu. Naye nno ngambye abatamiivu si mamafiina ngamba abatamiivu nga bakooye nga yewe yakyogedde. Kaakati ekisooka kya byonna Pastor Wilson Bugembe bagula konsati ye mwami CRK wamala okumuwa ssente ne bateesa ne bagenda okuyimbira. Pastor Bugembe tayina buyinza bugamba musajja oli tisaagala bamwenge mu konsati yange tebakiteesaako lubereberye nga wano aje nali alina kusa yali agenda okukola ku nkotoli yawo abakirabu ne bamuyita nga baagala abeere basaponsa n'agaana yakigaanira from day one. Kaakati ono Pastor Bugembe si musiraamu kitegedde bulungi. Omusajja yagula konsati ye yagigula nga ali mu bizinensi kunoonya ssente era tebyali bya kyaki. Singa omwenge guno bagututte mu kyaki kyandibadde kibi nnyo. Naye eri Afirikana baizo nanyini Afirika nanyini omusajja musiraamu teyafa n'okufa ye yafa byemuke mukama nsonyiwe yafa n'okufa nyini ali musajja musiraamu ne bali bayitawo omwenge. Ekira nti abantu funa gye tutambulira gye tufuna emikwano gye tufuna okubuulirwa mawana kusanga nagandi muganda wange nolaba onyumirwa obusiraamu singa osiraamuka n'omuganda ye mawe nsiraamuka nfuna kyati munange olw'obusiraamu obulaba buli oti ne bwe buti. Somawa tagenda kunsanga sigenda kumusanga ku muzikiti wabula wansanga eno n'ambuulira ekirungi ekiri mu busiraamu nga wayimawa mawa yaŋŋamba nsiraamuke kyenva ŋŋenda noonye mawa mugambe munywanyi waŋŋamba onyumirwa obusiraamu nzize. Nze ndowooza nti era Bugembe yabuzeemu n'amugamba buli muntu yenna ali eyo ng'oli munywi wa mwenge ng'oli munywi wa njaga ng'oli musamize kanisa nga zikugoba ffe tukwaniriza ennansana. Bugembe kyayogedde. Mwami Bugingo olina TV osobola okubeerako olunaku ewiiki essaawa omwezi neweewummuze tulekeemu tosukka. Bugingo wamuwulidde? Namuwulidde bulungi. Oyo nno Bugingo gwe twogerako munnange namulaba nze senior pastor Mundeeba naye bwe yali avuma
munne gwe yali akola naye yamusese bulati ng'amuyitana pastor Haji bwe yavaawo n'avuma Kiganda n'amukola ati n'amala n'avukira ba Alex Mitala n'abakola ati abo basiniya pastor mbalokole Serwadda ndowooza yakulira abapasita bonna wekiwulira kakati y'omu eyavuma Kiganda olulala ng'akyaye mukyala we awasiza oba mu Zambia oba mu Zimbabwe mune twadde tuli awo nga naye aleese Teddy ng'era ali comfort nnyo nakyo naye ku mbaga ya Bujingo bwe yali agikola omanya abantu be yayita full figure Katolu Bwama Gashumba kwabumbulirako omulokole tekuli wadde yeefaananyiriza bawemu bavumi ki naye be yakola ki feno tetwamugambako ku mbaga ye twasirika busizi twamugamba nti munnaye nga wayisa abalugwa ate pasita kwaliko pasita ogu naye yennyini yeewunya okubanga aliko omu bamuyita Simon Kayuwa yeka yakola ki yaliko abalala bonna nga bantu tebakola ki tebategerekeka naye nze kisinza okuneewunyisa ku musajja oyo nze nakyogera dde era mba nkyogera nti omuntu yenna abalokole b'endaba e Uganda ate gwendaba wakiri nga alinaanyeeko ye muvubuka oyo gwe bayita Bugembe Bugembe alina n'ekintu kyayogera buli kaseera nti nze nayitibwa okuwabula oba okugjayo abantu abatali baki balokole okiwulira akyogera buli kaseera akyogera lunye nayitibwa okugjayo abantu abatali balokole kankuwa ensonga yange lwaki kyenkugamba ekyo Bugembe eva kyakiye ebeeramu abantu abo yateeka n'olunaku lw'abasereebu okusabira ewuwe mu bantu abo mwagenda alondera bamu ne bakyukira ddala ne bakola ki ne balokoka munnange mpulira abalokole bagamba bagoberera Yesu si bwe kiri Yesu ngazze waliwo olunyirirwa bannabbi abaali basooka abantu abaali bamanyi obwa Katonda ontegeera naye bwe yalonda abagoberezi be teyalonda mu kyaki Bapetero yalondanga bavubi abaali aboonoonyi okiwulira be yagendanga alonda n'abakyusa era ne Bayibuli kyeva egamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abakola ki n'abawummuza toyina wogenda kubuulira bantu omugaso gw'omuntu yenna munnaddiini kunnyonnyola era kyovula n'obusiraamu bugamba nti obeera ne mulirwanawo munnaye nga si musiraamu mubuulire ebirungi ebiri mu buki mu busiraamu mukolere ebirungi wadde ye Petero gwe Yasiini oba Isima mubuulire ebirungi ebiri mu ki mu busiraamu mukolere ebirungi obumwegombese atuka okukola ki okusiraamuka kakati Bugembe empisa eyo gyakola mu bantu nze y'omu ku bapasita b'abalokole be neegomba ennyo kubanga toyinza kugamba nti abantu yagambye mbu yayise bansi munnange yo baani yamugamba mbu wa muggulu Bujingo yabadde ayogera yagenze ku mukolo gonna nga guliko bansi kati bano bafulufiga be b'omuggulu saategeera kubanga mbogwo gwaliko ba muggulu kakati nze Bujingo amagezi genkuwa gali gamu omanyi ebiseera ebisinga obungi abantu bajajinga nnyo ku muntu ng'ayogedde ne bamanya amakulu gafuluma oba obugwagwa bwafuluma atukendezeko mu kufulumya ennyo obugwagwa asooka yeefumitirize TV ye teyamugambako nti oyogedde kikyamu n'abakozi bonna bakolera ye naye yeefumitirize atukenderezemuko ku bugwagwa bwafulumya ku TV ye ebintu bingi bimulaza ne bimuwewula aswazizza nnyo ekitiibwa ky'abapasita nzikekodeko kakwenyinza omuwa mukulu mawa naye nabagambako wano ne mbagamba nti bapasita abamu beetaaga kubanga beegatta kuba bantu ngaawo no fulufiga bano abadurama be bani bano abakola bamooti omubalanguzi nga bapasita abamu balina kubeera kwabo ne bagenda eyo ne bakola komedi kubanga balemwa okutegeera ensi eno bwetambula pasita ava ku mulamwa kubanga pasita wano tulina ekirowoozo oba tubadde tukimanye ebbanga lyonna ti pasita oliwo kuba abaabula abayonooneka
abali mu bwenzi abali mu kibonna n'obakuŋŋaanya n'obabuulira enjiri eyo ne basobola okufuuka ki abalokole. Omulokole tazaalibwa nga mulokole era nze kinneewunyisa gyovola kinnuma nnyo okulaba nga ate nze mawa tandika okuluŋŋamya bapasita kinnumira ddala nga nze mawa nze nnuŋŋamya bapasita oba nnukere nkya nnuŋŋamye pulezidenti. Ekintu ekyo kinnuma naye nga sina kyakikolera kubanga yeggwanga lyange nina okikola olw'eggwanga lyange. Nze mmanyi bulungi nti obulokole teri muntu yazaalibwa nga muki nga mulokole. Obulokole omuntu abeera yali musamize omukubeera omusamize n'agenda ng'ayingira mu mbeera y'okulokoka enjiri eyo nekola ki nemukyusa ate talokokera waka. Kyova olaba enjiri era pasita njagala pasita Bugingo kino ekintu kigende gyali. Kyova olaba enjiri kati erina ku makubo ne bateeka omuzindaalo ku kkubo naye ng'omuzindaalo gwe bataddewo oli ali mu kubuulira enjiri naye nga tamanyi baabuulira abo abayitawo ababuulira abo abayitawo nga tasosodde nti gwe mpuulira ono ye mulokole naye ng'ayagala abo abayita mu kkubo oba mutamiivu oba mwenzi oba mubbi akyuke. Kyova olaba enjiri yasigala okubeera nga ne mu kkubo kati ekola ki mweri tyo ono abuulira enjiri ku muzindaalo abo be mulaba n'akwata bayibuli tamanyi abo abatambula be baani naye ye ayagala abo abantu bakole ki bawulire enjiri bwe bayingira agambe enkyaka eŋŋende wa mu kyaki. Kati pasita Bugingo kinneewunyisa bw'amanya enjiri ye enjiri talinga atamanyi bw'etambula nga nzize ku ky'omusajja gwe yayambalidde omwami Pasita Bugembe Pasita Wilson Bugembe mwami Bugingo njagala oddeyo obudde bw'owamakula osooka obuyimirizeemu olunaku oleme kumalira budde ku makula ye makula oleme mumalira nnyoko nnyo budde ofuneyo obudde ogende owulirize ennyimba za mwami ani mwami Bugembe. Ennyimba za mwami Bugembe zikwata ne ku muntu atali mulokole ebigambo ebizirimu mulimu eby'ennaku gy'envuddewo abantu n'owulira omuntu gye yava n'agamba obukadde bw'oku kyalo ne buyimiriza emmoto nga yakulaga enjiri ye bw'agireeta agenda atuuke kwani ku muntu wa wansi. Kati n'omusiraamu n'obwana obuto buwuliriza ennyimba zaani za Pasita Bugembe kubanga zirina amakulu amalungi ku buli sayidi. Oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli mu Protestante kubanga mwami Bugingo mwami Wilson Bugembe yasooka n'akuba ennyimba ezo ennyimba nga n'ennyimba nga abantu baziteeka mu mmotoka nga si balokole zibeera awaka ne ziyimba nga si balokole olw'okuba nti alina message ennungi era nirowooza nti message eyo gye yasooka okutambuza nga agitambuliza ku butambi oluvannyuma n'abeera ne kyaki eyo yawaliriza nnyo abantu okugenda okwegatta kwani nga balaba ebizibu byabwe nga balaba ebizibu byabwe kyenkana bye bimu naye kugambye nti eddiini y'obulokole teriwe yagamba nti ono baamuzaala mulokole naye omuntu akyuka bukyusi n'agamba kangendeko mu kanisa nsabe n'atandika okukola ki enjiri eyo n'emuyingira enjiri eyo gye babuuliddeyo. Kati ekivulu kya Bugembe kyabaddemu abantu bonna kwanza waliwo ne mukwano gwange yabaddaani ono anywe nnyo n'omwenge ono ani Peter Serebu oba mumanyi Peter Serebu yangambye nti nabadde mu kivulu ne si mulokole siki naye olw'okuba Pasita Bugembe ayinamu ekyo ayina kyasinga ku balokole abamu ti n'omuntu wa wansi ono omwana bw'awulira oluyimba lwa Bugembe kimuwaliriza okuyingira obuki obulokole. Kati nze ndowooza nti kyakususseeko bususi ate n'oyagala okirete mu kamera naye nga tewakitegedde oluvannyuma omalanga kwetegereza ddayo obudde bw'owamakula busaleko owulirize ennyimba za Bugembe ojja tegeera nti Bugembe akolagana buli muntu. Nze nno mbadde mpagira nnyo Pasita Bugingo oyo mu bintu byonna bye tukola naye ku kino ndowooza nkwawukanyeeko muganda wange nti ekintu ekiba tekikunyumidde sigalayo nga ggwe manyi ekisinga okutawaanya abantu mu nsi n'abantu okulaba abantu mu kifaananyi kye badde bataka kusuubira gwe kulowooza nti buli kimu olina okukomentinga buli kyolabye olina okukomentinga si bwe kiri. Pasita olina ensobi nnyingi nnyo z'okoze eno zamba pasita baano gw'omu kuba olina ensobi empitirivu z'okoze naye bannayuganda baakwesonyiwa bakula bulabi
kuba kimanyi nti oyagala nnyo kamera oyagala nnyo obutaala bw'otajjemu ekyo kintu ojja genda okulaba n'endiga nazo zibuuse omanye endiga ebeerawo n'ebeerawo egenda okumanyiza nti erina pulaani bbine ga waayi lwaki siva wano omusajja gwoliko abangi atuwadde essuubi mu nnyimba ze so nti oli bw'ayita abantu ye bannaaye bw'otalanga ku tv yo abantu be ne batajja asoose kukola konsati eno yeesoose gy'olanze bannange Davicom tugenze Boston tugenze Boston yawuumye abasajja Boston bagambye bwe bati bagambye nti bannayuganda abamu bakozi ne bannayuganda si bakozi nina omusajja gwe neewuunyiza entegeera yajja kunsonyiwa yagambye nti bo essaawa bannayuganda si bakozi abeera awo ku mulimu nyoka ku mulimu n'agaana nawumula essaawa 8 naga nti bewaabwe essaawa nnyo oba okola novaawo n'ogaana n'okola essaawa nnyo endala muganda wange eno tetukolera mu part time nga mwe mukola fe omuntu bwakuwa omulimu okola lunaku lwonna mpaka akawungeezi okitegeera kati ate ebyabadde atubaliramu nga biringanga nti nja kukola ewalule wali eri ku pakalasi ku ssaawa nnyo ez'okumakya nveewo 8 ku 8 ngende wa hajaluuna nkole okitegeera kati ye kwegamba bwe babeera eyo batuuka ekiseera oba ne beerabira Uganda bwetambula kyesimanyi kale Ali Farouk abasajja nabawulidde nnyo era abamu babadde balina ensonga naye ojjukira ekigambo kyentandise nakyo nga tutandika wano ne ŋŋamba bannayuganda abali ebweru bafube nnyo okulaba nga bafuna amawulire amatuufu agafa ku ggwanga lyabwe kubanga ne balikola batya njagala kibaddiramu tebalifuuka bazaaliranwa ba Amerika Bungereza Sweden France baana bawano banju ya nambi bawali sanga oli ava wali kafene ekayunga kakati abakulu nabawulidde waliwo omwami bamuyita Roy omufumbi muganafu w'ebizito oyo world champion Roy mubiru waliwo Roy waliwo Jeff waliwo Simayi mukulu yevitasimanya Vani Simayi Wycliffe kakati abakulu njagala bategeeza bayina ensobi gye bakola ey'amaanyi okugeraageranya Amerika ne Uganda yensobi gye basooka okukola namba emu kubanga Amerika nsi ndala nnyo ku Uganda era kyovola abakeera ku makya ne baddukawo ne bagenda mu ki singa eggwanga lino libadde ddungi nnyo singa weebali wano sisimu ya Uganda na Amerika eyawukanira ddala bakulu njagala mbawe statistics kye zigamba ensi gye bayita Uganda omukozi asobola okukera nga akolera siringi 2,000 buli lunaku otegedde omwezi omwana wa degree nsobola okugereza mu telecom companies abaana bawula mu service center afuna emitwalo 3 omwezi ne standards of living z'eggwanga lino saawa zino Duncan omuntu asookerwako mu Uganda sente ze yali badde afuna omwezi yali badde nga $1.5 ne expenses otegedde muganda nga David naye abasajja abo balina ekizibu kimu mu America n'ensi ziri ezakola zine zibayita minimum wage omukozi asookerwako basasula buli ssaawa omukozi asookerwako afuna $7 n'obutundutundu nga 25 buli bwayingira buli ssaawa bamusasula oyo asookerwako owulira $1 ezo bw'ozigatta kitegeeza omukozi buli ssaawa afuna emitwalo nga 2 mu kakage gya Uganda olunaku abakoze ssaawa nga 8 kitegeeza aba mu mitwalo nga 2 wano Uganda gye mitwalo 2 gyagala kwenkanankana sente z'omwana omuzi afuna omwezi otegede so abasajja abo njagala baawulire ddala Amerika ku Uganda ekyokubiri wano mu Uganda tulina ebintu bingi Duncan ebitwawukanako gwe kimanyi nti wano mu Uganda tukyalina abantu ebitundu kyenkana 8 ku 10 tukyakozesa okugirawo akagundi bweziti ebitundu 8 ku 10 abantu abakozesa toilet bozi bakozesa eri zibayite zine zisika bili ebitundu 3 ku 10 kaka twagala tubalage nti embeera yawane yawukanira ddala so baleme kuba nti beerabira gye bava wane waffe Uganda batandika okuduula ontegedde ne bagamba na Uganda tebagala kukola sebo wano munna Uganda akole omwana afuna emitwalo omwezi nga avudde university nafuna degree nga akole sawa 12 hours nenga bamuwe emitwalo 4 nenga abeera makindye otegedde kakati nze Duncan twagala twogere ku experience n'ebintu
nze nakera ku macha omulimu gwo gwasooka nakolanga mu telecom company nakolanga n'Abayisirayiri naye nga mesente ze bampanga nyina degree yange nga nfuna emitwalo 35 otegedde mpozi ne bo bonuses obulala ngendo okuyiranga nyigira nkaaga n'omusajja ayina degree ya information technology IT nga bampa emitwalo nkaaga nawulira naye gye emitwalo nkaaga wano wansula makindye ziyamba Duncan expenses otegedde so twagala obategeeza nti Uganda yanjawulo nnyo era kyovola tulwana okulaba ng'embeera ekola ki ekyuka so ebintu byonna byawukana abasajja bonjagala babeere nga bamanyi era bw'oba olina omuntu ate nekira kye bakola ekibi bw'oba olina omuntu onaakusaba akasente n'okamuweereza otegedde tokamuweereza nti akase wabula akakuweereza kubanga okalina kubanga bagamba atayina tetasobola gaba era bw'oba omuwadde okkiriza nti omuwadde nekiraba alina ekirala kye bayogedde nti bannayuganda bayaaye nnyo simanyi batusaba ssente simanyi ne bagenda simanyi ettaka ne batubuzaabuza ebintu ntubwe bityo bannange kyobola mbagambye buli bw'obanga olina kyokolagana n'omuntu making okulaba nti ofuna information ekikulu mujja wano oba njagala oba Duncan ngayite maalo okitegedde ngayite maalo oba bagayita maalo bajja ne balowooza nti bategeera nnyo okusinga be balesse wano naye tosobola bw'oba mu America tosobola kusinga waawana ali wano kumanya byawo nojja n'ogamba nti nze national ID uliza Duncan nti national ID okugifuna ntwala myezi 6 mumekinga sure nti we mujja wano munoonye wantu watufu gye muyita okukola ebintu byammwe tosanga jime ku street n'omugambe ebintu babikola batya waliwo abantu abateeketeeka abatuufu bosobola okuyitamu okukola ebintu so America njagala kwongera bategeeza nti America gye mulimu Uganda mwagiddukamu olw'okuba embeera nti mbi naye abantu bano bakola nnyo kubanga nze nkubulya Duncan bwe navanga eri nga nkoze saa 12 nga nze nebakamu essaawa ezi ate nennonya ekirala kyenkola ki kyengatta otegere so tukola nnyo naye embeera y'eggwanga ne gavumenti etufuga embeera mbi kubanga twatuuka n'okuclaiminga bayise gye bayita minimum wage mu parliament abasajja etteeka ne bali kubanga be bali mu bizinesi zonna be bafuga ebintu funa David Baga David mbutafune entonda ajja kuloga mbutafune entonda ajja kuloga otegedde David omusajja w'emifumbi yagaye nti tofune entonda ajja kuloga kakati nze kanyama ayinza kuŋŋamba ki kakati omusajja kasookera omusajja oyo baawunsa nze nsoosera baawunsa mukulu baawunsa njagala osookoddeyo mu gundi interview gy'osooka okola ne Faruku owulize ebigambo bikubagana yagambye wano atunda mmotoka mukulu totunda mmotoka tolimba bantu yagamba eri yagambye mu program ono yagambye nti atunda mmotoka eri eri kyokka mu interview gye basooka dde okumulako wanu yayogera birala yayogera kitaata yagamba musitusi wabyo anti ogwo mulimo gwe kakati tatunda mmotoka lwaki atunda mmotoka afaanana bw'atyo ekyo nkivuddeko abasajja ano kinnalayako baafuna ekizibu kiri eki bagenda okuva e Uganda ng'abantu be bakolagana nabo bonna bayaayi era bwe baatuuka eri ne bakola akabiina kaabwe cooperative eya dance nga group yayo bave era basindika ssente basindikira bayaayi bannaabwe kyovola abakugambye nti batubba munnange eddaka nonzi waliwo omwana ekiro nfa nayogedde naye nga musaba anzikirize ndeete endagaano ze namugulya ploti emukulu yasindika ssente naŋŋamba ebintu byange sibyagala ku mawulire yazisindika nembigula nembitwala mu bazadde be nesigazako ne photocopy sente yazisindika kati bambi abasajja bano bafuna obuzibu nti bwebasindikira bayaaye bannaabwe bano ssente balowooza ate naffe we tuli munnanga mukulu baawunsa siwe biri mukulu Royi kyokka ekinneewuunyisa nno yateeketa kubeera kojja wange kubanza abanzaala bammamba mukulu kojja wange munnange waweebuuse waweebuukidde weewano mu Uganda tukola wabula gavumenti yaffe okuva ku mukulembeze atutwala babi nnyo waliwo ye Jeff yagambye
mbwasaba gavumenti babateerewo amateeka ku ssente zebasindika kubanga babbibwa n'owulira omujeganga oyo eyandibadde agamba nti nsaba gavumenti otukendeeze ku ssente abaana zebasindika abali mu nnyumba zabajjako omusolo ziyitiridde obungi muzikendeezeko wabula gwosaa gavumenti ekendeeze ku musolo gw'osindikira bayaaye banno ssente z'osindikira bayaaye banno mu gavumenti ezirondoole osindika zaaki waliwo dankani abaana wano basindika ssente gavumenti nezibba kumpi ebitundu 3 ku 100 omuntu ngoyo yalwadde agamba waaye gavumenti mulekerewo okutweta ku ssente z'abaana wabula mubatopingireko obutopingizi wano mukulu bawunsa mukulu loyi mukulu kojja wange oli kojja nkankuwa ekitibwa by the way dankani omukyalo oli omulaba afumba mu mwogo nantaba nantaba oyo mukozi nnyo era asula n'obuyumba ekawanda era ayina n'abaana baweerera nga agasajja ngaaga agadduka ne gamuzaalamu galiyo nga ye alabirira baana be kubanga toyinza kugamba nti gwe kojja tolina bukozi wano tolinawo baana ekyokubirwa no dankani okumanya abaana baano bakola era nga beeyagala omanye mu America bo gye bali agaana agula emmotoka ya mitwalo egi kakati emitwalo egi ena nga buli mwezi agakusasulanga $100 100 n'agivuga emyaka 8 ne dankani wano omwana akwata $5,000,000 nakkirira enakawa n'agireeta lutalo yazireesezi omulundi gumu wante tuyina mbu simanyi kangende wasula moto ampe basalenga ku musala gwange omwezi mukulu oyo njagala okitegeere wana abaana bavuga emmotoka $2,000,000 nga asasudde omukono ogwo era nze njagala bafaluku njagaloddeyo ku basajja abo batulage empapula zaabwe okulaga nti butuzi bali ku bufumbo bafumbirwa bali kuddya ekitebe kati wano mu Uganda tukola era tuli bakozi temuddemu okutuzanyirako tuli bakozi okumanya ffe tuli bakozi mu basajja musiga abantu balala bonna ffe twasalawo okugumira ebizibu ebiri wano tubeerewo n'abaana baffe gwera oyina odduka n'ogenda kyokka bw'obanga gy'oli waliwo yasooka n'agamba mbu mu ssaawa emu ayingiza $1,000,000 nagenza okugattagattamu nga mu ssaawa 4 aba ne $1,000,000 mmeka kati nengera nembikubisa mu bwangu obw'ekitalo ng'omwaka omulamba aba ne $2,000,000 nga mu 10 $2,000,000 ezo 2 mu 10 dankani omuntu ng'ali bweru eyo nga yagambye kugenda nansana eyo osanga akoze essomero oyo mukulu oyo nga yagenda tetukola tweyanziza kati mukama yamuyamba yamusitula n'amuwayo omulimu atukolere jimu wana abaana bajje basitula ebyuma kubanga yakasente akafuna akayina akasente kamuyitaba waliwo omusajja faluko yakozeeko interview bamuyita Saalongo ali mu bya transport omusajja oyo yannyonnyodde enkola gye bakolamu ezo bayitamu ng'olaba nti bye bituufu wabula wano bo bannaffe waliwo ono atamanyi na kutuula agira ati n'olaba nga okusalako yeekaka bweka si kyasobola wabula ayagala kulaga ffe abali eno nti bambi eri ali bumbeera nnungi anti abasajja abo okumanya gurupu enge bali bubi waliwo omukwano gwa Famita Robert yali Denmark omwaka ana asobola okujja emirundi ng'egi omukulu Dr. Kiyingi yabuuza kino n'agamba nti abo abagamba nti musajja bano bali mu ssente nze gyendi bansinga ssente wano dankani abaana bangi abali e Dubai wano nga bazimbidde baababa baabwe amayumba nga balina nezabapangisa mbadde nsaawe munaa mukomyo mukulu oyo wagambye okomawo wano oyo abo nga bafiiriddwa tasobola kugirawo ateekeddwa okumala okusonda emyaka emirala egi alyoka ajje wano kubanga tebayina avuga uba mbagirika abantu nga 10 nafuna $10 ate tewali nafuna nasose kuwa facts tebayina mirimo nasose kuwa facts emirimo gyegiri mu America bo tebayina bali ku bufumbo kubanga ekimu kulaga nti abasajja abo tebayina abantu abali mu America waliwo omuvubuka Faluku yadde akola yadde mu galaji yagambye Faluku wano wendi onsanze ndi busy era nze ndi mukula tugenda kwogera nga okola ki
kati okumanya bano ba Aida and Sodaries Faruku abagalira abafunirawo yabakutte bamaze kukola bonna omulundi gumu abaali luli abamu tebabaddeko bakola mu ttooyi bakola mu shifts eza nkugambye bano bali ku bufumbo obuwedde emirimu weyadde abaagalira wonna njamugende nga mwetegeza interview bannaye Faruku zazenga akola waliwo interview y'omukyala Ajati wojuulira aludde mu Amerika n'ebigambo by'abantu baganda baffe era nze nawulidde nnyo ennaku looyo yogamba nti ndi wamapa nawulidde nga wendi nfa kati waliwo ono muganda wange wabafumbira oyo wabafumbira kakati yangambye weetereze mukulu yani bamuyita kyamanu wabafumbira gwe kankuwa eddagala n'ekikolo eddagala nywa kati ekikolo simba gwoli ku kyeyo emirundi egi ali ku kyeyo emirundi emeka boyo mubuulire eyo gyali ali ku kyeyo kyokka ate wakoma wona ateekeddwa okudde bufumbira akulakulanyeeyo kati ekizibu kyayina bano abaveeko ba Build Build abo babeesonyiwe anoonye ssente kuba naye naye akyasobola okukola anoonye ssente asindika eri ewaabwe dankani nkusiba emitwalo 10 waliwo yagambye mbukasooka tuva mu covid yagaba emitwalo egi ejja $1 ze miliyoni nga 10 plus nambe mujja ku simu yaawo wali ye Jeff Van Wycliffe yakabidde ku simu ye nga yakagaba emitwalo egi wozikonvatinga noziza muzaawa saabo sinnawakana kubanga nafe waliwo abatuwa ssente wano okumanya abantu bakopi batuuse n'okugamba abantu abasaba ssente mbu batukubira amasimu oli takubira nko ng'akwebaza kye nabagambye nti mukolagana n'abayaaye fe munnanga abantu baffe tubakubira nze madamu Shapiro mukubira Isaac mukubira nemugamba muganda wange emirimu gitambula bulungi fana ne madamu Shapiro abeeredde nga boss wafudde omuntu amukwera mugamba madamu ndamugenda nemugamba omulimu agufuna nangamba nkyanoonyereza yesali nadde njogana ne Kapalaga kitegedde bulungi bawabala mu kuva eno balinga kati awuliddeko jange bwe yali abeera mu Kisenyi kati suubira yoki omanyi singa oba oyina gy'olima n'okwatayo enkima n'ogisamu omuguwa n'ojjanga ogiwalula olugituusaayo n'ogijjamu omuguwa odduka eddawa mwe mwava eno nga mumaze okulaga ne bayaye bannammwe mwane okunoonya ate emikono gye muteekeddwa okulala gy'emituufu era mwasiga mu kulagaana bali bayaye bannammwe naye ng'ano abantu we bali abalina amazima era nga basindika ne ssente wano nakula wano madamu Shapiro bwe yali alagidde ku ttaka lyebwa empigi nemugendayo wano nze mwennyini nyina ate ngamba omwana ekiro nga njagala mpa empapula ezo nzije nzimulage namuguliza ettaka emukono nangamba ebintu yange sibyagala mityana bakulu mukyalina obudde bungi naddala nga gwe Kanyama kojja wange va mu bintu by'amalala mukulu Roy kojja wange va mu bintu by'amalala kola situla ebyuma situla buli kimu mulaba ku Facebook world champion Roy Duncan njagala tutegeeza muganda ey'omukatanga Roy musituzi wa bizito world champion kati bino eddakiika zigenda songa zitambula wazibulidde bulungi ensonga za Boston wazibulidde bulungi naziwulidde kakati abaami abo mbalamusizzaako nnyo era mbebaza emirimu gye bakola ekituufu kiri nti nze neegumba nnyo abantu abali mu Amerika nnyo ekineegombesa Amerika kwe kuteekateeka okutuufu gavumenti eyo kwe yateekerateekera abantu baayo ng'erowooleza ddala kuva ku muntu wa wansi mpaka ku wa waggulu mu Amerika embeera y'okukola emirimu erongooka era bassemugayaavu bava wano nga bassemugayaavu bwe batuuka mu Amerika muneesibwa ekiba Amerika yateekawo enkola esobozesa abantu baayo kobe semugayaavu okola osobole okufuna kasente ate neeteekawo n'embeera ennyangu ey'okufuniramu era abaami abo bwe babadde boogera balina topiki ezimu ze bayogeddeko nga ntuufu munnaye kamala okubuulira omupuliddeko wano mwami Faruku abadde awakanye wano okufuna endagamuntu nga toli mwana waani
ebbanga libadde ne taata ebbanga libadde ne abasajja bebogera biki bituufu okitegeera ebimu bituufu kubanga system wano nfu bagala ne bateeka nti okufuna endaga muntu ya mitwalo 18 bagiteeka kummeka jali yagifunako jali ndowooza 5 okiwulira eyagifunako gyali 5 atagifunangako nga bwereere naye olwaleero endaga muntu munaye bwogenda wali ogifuna aweerukuli kunira abantu ababeerawo bwogulya bakusaba 40 mpaayo 3 nkwanguyize bwe kiri okiwulira kakati ekyo bwe kiri oba oyagala oba toyagala David yakagifuna akubuulira engeri gye yagifunamu kakati nze omanyi nyina omwana gwe nagobera ku ndaga muntu omusajja yansaba 20 mu egyo ng'omwana tafunangako yansaba 20 mu emeka ate omusajja oyo twawere nnemba nnyo okutuuka okugikola ki okugiwa omwana nga nekyanzisa 25 nekimbula kuba yamala emyezi nga 6 ogikola ki ogimpa abaami abo b'omu Amerika Katonda ye yabayamba nti ne basuumukamukko ne bafuna n'amagezi agaava wano ogenda okuyiya kasente naye kyembadde nsaba nze kye nawuliddemu ekyasinze okunkwatako beekaanyiza nnyo ate abantu be bayambako Katonda abakuwadde obusobozi obukusitula ku ddaala okuyamba okwo si kibi era tokyekaanya nnyo nze nzikiriza nti sente zo bayinza okuba bazigaba nga bwe bazigambye nga baziwa abantu ab'enjawulo naye era be bawa tebasanga buli gwe basanze nga bagenda bakola ki bawa bwe bali supposed era okuyambako okiwulira omuntu ava eri n'agamba nti nze bannaye mundabe ndabirira abaana bange oba baganda bange ani yali balabiridde ng'ate gwalina obusobozi era gwalina obuki gwalina obusobozi obubalabirira Katonda aba akusitudde ddala n'otuuka ku mutendero ogugaba n'otabeera mu baweebwa weebaza Katonda kasita otuuka ku mutendero ogwo ng'oli mu mutendero ogugabira ku balala wabula n'otabeera kubanga ebyawandiikwa bigamba nti omuntu Katonda gw'asitudde abeera mutwe so tabeera mukira aba awola amawanga so teyeewola ye omuntu Katonda gwakoze eki Amerika ne weweeta Uganda tayinza gamba nti ate tubawadde nnyo era esigala ekyakola ki ekyabawa kuba ye eri waggulu era n'abo bannaffe abali bakikopere ku mawanga ago ge balimu kubanga amawanga ago ge balimu gateekawo enkola esobola okusobozesa omuntu okufuna era tayimu ekolebwa mu Amerika babalirira n'omuntu obulamu bwe wano bakozesa abantu nga balinga bakozesa obuki obulogoyi abantu bawano bakozi nnyo ekitagambika ekyasinga okuntabula n'abasajja abo ku mulundi guli kugamba nti abantu bawano balirezi bakozi naye naye bakola tebivaamu ki sente nze kamala okubuulira nakolako mu banka nga tufuna emitwalo 10 ago kakati emitwalo 4 nga ate nze wendaba wensubula amatoke gange wenagasuubuliraawo kasooli nga nze ndaba ate emitwalo 4 ngikola mu wiiki n'obutawera okitegeera kati ate nga nze bali bangamba mbu ate nzire wali nkole ki untuule emyaka gyali egyo neŋŋamba agusi mulimu kati so nga ate omuntu akola mu banka mu Amerika aba tasongwa mu lugalo wano era n'eri aba w'amaanyi ne bagamba nti oyo akola mu banka aba waaki w'amaanyi enkola y'emirimu wano ne gavumenti ye yateekateeka obubi tetuyina bantu batwagaliza naye bannaffe abo abayiseemu ate nze kye mbasaba kubanga n'abo gye bali eyo tebagamba mbu nno beeyagala nnyo era n'eri bali Kanyambe nga bwolaba omukiga bwe yavanga ekabaala okujja okupakasa e Buganda kakati wamulabanga akyakala n'abaganda bagenda okyakala kakati nakiri bwe kyalinga kati n'eri omuntu wogenda mu Amerika olina kugenda ku nnakuyo obeera Kanyambe kakati bw'obeera Kanyambe bafube nnyo okukola wano ebintu eby'amaanyi baleme gamba nti twatuuka eno twakola ki twamala bafube okukola wano ebintu eby'amaanyi bwe bakomawo mu tayimu yaabwe ya retirement age yaabwe baleme ate kulemera eri bajja wano ebintu byabwe ebyo nga bisobola baweereza akaki akasente era nze omuntu ali mu Amerika muyozayozo bali mawanga ago ag'amaanyi Bungereza wa
muyozayoza nnyo kubanga aba afunyeeko ku siteepu esobola omwanguyisa obulamu okutegekera obukadde bwe. Okay, mukulu mawa. Emboozi gwe yangambye Duncan wulira emboozi ye Boston mukati bwetambula. Wagiwulidde? Kati emboozi mukati nze banne ndi wa mukisa timba mpita ayita ku simu awo nina bye noonyaako n'endaba emboozi mukati e Boston nga bagitaddeko n'ekigambo ekirala sonsomola. Ne ngamba emboozi mukati sonsomola eno kanjiraba olwaleero ate njeeyongera okukola ki. Naye abasajja bano okusooka nja kubeebaza nti baasobodde okujja okuddamu bongere. Naye ekizibu kye bafunye era kye bagenda okufuna era nje njala bakubiriza mbadde njala mwewale nnyo Faruku oyo ebintu ebimu byagenda bakozesa nga bakozesa mu nsobi nga ye olusi ate tamanyi ng'olusi naye tamanyi nti abikozesa mu ki. Kubanga abasajja baatudde ku pano ng'abasoya ebibuuzo omanyi ebibuuzo bino bano abasajja bye batubuuza mmwe bannamawulire bye mutubuuza bw'oba toli mugezi nnyo n'obwogenda ku TV awa nga bwe tuva wano tugenda kusanyuka olw'olumu basobola okubuuza ekibuuzo gwe wennyini ate awo enziramu yaakyo neeraga okutegeerako ti kwa munguuba oba kuli waggulu. Kati ebibuuzo bye basinga okubuuza kubanga Faruku yalese ekibuuzo n'agamba nti mugamba abantu be Uganda babasabiriza nnyo babasabiriza. Kati abasajja nabo ne bajja mu kamera ne batomera nga Faruku yennyini ali mu batomeza olw'ebibuuzo byakola ki byababuuza. Ne bajjawo ensonga endala eyabadde ey'obutakola baabigattise nnyo. Baagattise omuntu wa gavumenti akola mu gavumenti kuba bayogedde road mayor biki nga ndaba buli wamu bawamanta naye nga omulamwa tebagugusa. Baagattise omukozi wa gavumenti n'omuntu ono wa bulijjo ow'ekigaali akola ne babigattika. Kati ate bwe babigattise baalemye otulaga nti omuntu wa gavumenti ya Amerika akola bwati ate owa Uganda akola ki bwati. Kati bayogedde ku ndagamuntu ti endagamuntu ogifuna e Uganda kikutwalira omwezi oba emyezi 6 okola ki ogifuna ne bagikuwa wane Uganda ne batulaga nti bwe kiri. Tebaatulaze nti mu Amerika yo bwe ngenda nze mawa ne ngenda mu ddakiika eyo ngifunirawo kwanawo bandi omuntu alaga direction entuufu oyina otulaga ti ate wane mu Amerika ye endagamuntu ya wano ogifunirawo mu bwangu. Era tebaatulaze nti meya we mu Amerika bwe oyagala omulaba kubanga baatulaze nti meya wa Amerika bwe oyagala omulaba n'agamba nange ngenda wano essaawa eyo nenkola ki ng'ayogera ku ye ali eri. Kati ate yadde ayogera ku meya n'ebiwandiiko baali batambuza nga ye avudde eri. Tebanjawuliddewo nti nze mawa bwenva wano e Uganda ne ŋŋenda kubanga mpulira abamu batwala direction ya Amerika nga batugamba ti Amerika osoogera n'otuwala omwaka nga tonnafuna mulimu. Nze mpulira abakyogera emirimu gyo mingi ati mingi ne bw'ova wano ogufunirawo osobola okufuna naye waka permit. Kati ekyo nabo tebaakitulaze. Kakati ne babanga ebintu ebisinga babyogera naye tebabigusa. Njagala bategeeza baganda bange nti omwana wa wano kubanga n'omuntu okukola essaawa emu n'ogamba nze nkola essaawa emu ku Mono TV nenvaawo ku ssaawa emu nengenda njoza engoye ate obwera bunafu. Nze kulwange ndaba nti buki omuntu asobola okuva ku ssaawa 8 nga yeetikka kigaali mpaka 12 bw'ajja omugugu mugundi bw'agwambusa bw'agenda bw'anona omulala. Oba ekitegedde kitegeeza abaana ba wano baki bakozi. Omuntu abeera ku mudaala gwa capati okuva ku makya kuba Uganda teggalawo ng'ali awo akola. Kitegeeza oyo mukozi nnyo ate afuna katono gw'otyanga omuntu akola ng'afuna katono naye ng'akola ki ng'akola. Omusajja obeerawo gw'olina okuwa omukazi akaza akameeza simanyi gw'olina okuwa ki. Era bababuuza mu komenti olina ababuuza nti mu Amerika n'omwana omuto akola. Kati nga bo bakulaze nti buli Amerika kyonna kiri buki bulungi n'omwana gwolabira omwana wo w'emyaka 16 gwolabira omukazi gwolabira ki. Kati baganda banjalo bategeeza nti abantu bonna bwe mulaba obwo mu butale
abatunda sigiri ku kkubo abatunda imini chai ku kkubo be bakyala mwe mulowooza nti bali waka be bakyala abali mu butale busente bali ku ddembe oba abakyala abatunda ennyanya zaabwe naye nga bafuna kaki katono je kyenowooza omulamwa gwabwe gwandibadde nnyo nti ku Amerika essente ya Uganda ne Amerika ani asinga okufuna naye nga omwana wa wano akola nnyo ng'ate asasulwa ki ng'asasulwa katono naye ng'olaba akatono ako kakola akalemeddeko oyo omusajja yabadde kyamanyi babafumbira sisuubira nti ayinza okukola omulimu nga gumuwa emitwalo 2 n'agulemerako era gye n'agamba nti guno gwe mulimu gwe nninana ng'alina okukola ki otyanga omuntu akola nga ssente afuna ntono naye ng'akola ki akola abaana bali mu woteeri akolera 10,500 naye ng'akeera ku makya n'ajja ku mulimu gwe abali mu mabaala ebbaala zikeesa ng'akeera ku makya n'ajja mu ki kitegeeza oyo mukozi naye afuna ki kitono bagaayo abo kyekyabalimye okulambulula okulaga Uganda wa n'Amerika bwefuna ne Uganda bwefuna enfuna ya Uganda ne ya Amerika tebisobola kuwera ki kufaanagana naye otyanga omuntu akala singi kakaaga n'alafuubana n'akabeerako n'abeerawo ekirala era Devicom kye bamulumbidde yali mutuufu Devicom titubadde wano mu Uganda tulina mikwano gyaffe bangi nebaga nti awo yo mukwano gwange kati waliwo omusajja gumwogeddeko Kiyingi Agure Kiyingi Agure bwe yabeerera abo gavumenti eno yamuyingiramu naye yajja wano n'aleeta kampani ye naye wa abantu wano emirimu oyo omusajja Agure Kiyingi naawe abantu emirimu emiyitirivu nekibaganira essente zazzeeri asobodde ozisiga wano bannayuganda bafune ki emirimu omusajja yayogedde kugaba ssente nti awa nnyo banne ssente naye ate bwe yadde ayogera nga yavumaganya nti wana bannayuganda emirimu tegiriiwo saalabyeyo gwagamba nti nze nakwata gundi ne 1,7 atandika okukola bizinensi naye yagaana okukola oyo si mukozi teyandazeeyo muganda we gwe yawa mudaala gwa capati teyalazeewo gwe yasika naga nti yagunira mutuusa wano naye yadda mu bakazi yagaana okukola nze nja bagamba nti ekifuula Amerika okuba onkozi ti Amerika obudde obw'okunywera mu bbaala gwe ne ssente tozirina in fact nze kyendowooza ti okuva wano ogende mu bbaala bali baani ze babeeramu bonywa omwenge gwe munnayuganda oba tokola ki naye ate munnayuganda lwaki anywa omwenge wano aba mu nsi ye tiafunye emitwalo gye 10 n'agamba kagenda anyweko 2 kuba bayogedde nnyo bannayuganda babeera mu loogi simanyi babeera muki munnayuganda ekimubeeza mu loogi ti loogi eyo eri mu nsi ye ate agisobola loogi eyo asobola kukola ki gwali eyo muganda wange ku kyeyo tosobola kugenda mu loogi eyo essente zaayo tokola ki tozisobola yensonga lwaki bw'obeera eyo olaba nti oli mukozi naye ng'oli ku katale obanga omuntu ali eruzira omuntu ali eruzira aba tasobola kukola kuba aba tosobola kweyagala kubanga aba mu busibe naye oba okola ate kokola katono olina okukaweerezaako baganda bo naye kati omwana wa wano abeerawo ate mu Amerika teri ddiiru waliwo muganda waffe yeewaanye nnyo nti ye mu COVID yagaba emiliyoni 10 muganda wange abantu bano mu COVID baagaba emmere ng'omusajja bagigaba ewa Ssemakula wali oyina agamba nze wano n'omuyimbi wano yali ani yali lingi pazo yagenda n'atwala emmere ku ministry nga naye talina gyagenda kufunamu abantu bagabye emmere wano mu COVID abaana balabiridde abantu maama Fina wano ayambye abantu wano bayambye nnyo abantu ng'ate teboogera okitegedde kakati mu COVID abantu abayamba abantu bangi nze waliwo mukwano gwange yaŋŋamba gundi oyo yaŋŋamba oyani Faruku naŋŋamba nti waliwo omusajja yamubeererawo mu COVID yamuwa emiliyoni kumpi nga 2 ate omusajja oyo ayinza oba nga teyawa Faruku yekka nga yalina n'abalala bakola ki kati abantu bangi abayambye abantu mu mbeera ya COVID n'ekirala okuyamba nze nina ekirowoozo nti okuyamba sitoyamba nti nze nkusiima oba nkusasule naye abesinga mu kuyamba Katonda yatusasulamu obwo obuyambi bw'okoze eki bw'oba oyambye
noga gundi kamuyambe kuba nawe waliwo abakuyamba ne mwakoze bubi okulangira bannammwe ne bazadde bammwe babaganda bammwe babadde mulangira Devicom yakozeza ekintu ky'obuyaye mutuufu muyinza obanga mwe mwakolagana n'abayaye kubanga toyinza kubanga oli mwana wa muntu nga twakolagana muyayi n'omuweereza se ate nodda muzimulangira tekiriyo omuntu gwe baakuza talangira muntu ssente ne bwaba yaziyaya. Kyensinga okumanya kino kigamba nga tunudde mu kamera eno tuyina abantu bangi abali awo emitala w'amayanja ng'akeera ku makya n'agamba n'atunulira David n'agamba David oyo n'amuweereza $2 era abantu abo njagala kubagamba ne mu kamera tebajja abamu tebagana boogerako otegedde tebagana na boogerako tubayina otegedde era webali era nga tayagala mwogerako wabula akasimu koko kwanoga munnange mukama akuddizeewo akuwangaaza webali nnyo webali ddala kakati nyina ensonga enkulu abasajja abo abantu abasinga okuwangaali awo gye batera nnyo okwogera emitala mayanja naddala mu America Bungereza Sweden newala Canada n'ebirala ebitundu baganda bange njagala babuulira ekigambo kye mutera nnyo okwogera simaffe bills zitutta bills ekigambo bills kitegeeza ensaasaanya y'omuntu oba ze bayite expenses sente ebintu byakozesa mu bulamu bwe bwa bulijjo mukikozesa nnyo ng'abantu boogera nammwe naye njagala babuulira ze bayita bills buli wamu weeziri ne bwogenda Kenya ne bwogenda Lango ne bwogenda Masaka ne bwojja wano e Kampala nsobola okuwa example wano e Kampala omuntu asula mu nnyumba tugeze emitwalo 3 Duncan aba ayina mu nnyumba mulimu yaka mulimu amazzi kasasiro wano e Kampala buli kimu tukisasulira obaako ne egundi z'omwezi egundi airtime data abaana batwala ku ssomero sente zoonaalya n'ebirala bingi kakati ezo bills z'omuntu buli muntu alina bills mu klasi ye otegedde David alina bills omwana ajja kuba ayagala engato David ajja kuba agina okugula sukaali omwezi alina okugula airtime amata biki kakati buli muntu alina bills so ebintu ebyo njagala mukimanye temukozesa nnyo olwokuba nti mutambudde mulooza ebigambo by'omwogera bannayuganda tebabitegeera buli muntu alina expenses ze buli mbeera ngawomba waliwo yagambye nti okunoonya mmeeya weeri kimutwalira essaawa emu oba olunaku olumu n'agamba okunoonya Lukwago wano kikutwalira emyaka emeka ekiwadde mutuufu Lukwago abeera bize wano era yayogeddeko n'agamba Lukwago oba omunoonya omusanga eri King Saha oba entinda gye banywera amaluwa oyo omukulu Looyi nti balina entinda tebanywa caayi babeera ku maluwa mukulu Looyi yawangaala nnyo mu kiwunya ng'anywa amalwa ne Lukwago tabeerayo wano ekireetera Lukwago kuba nti omunoonya nga tomulaba ebiseera ebisinga Lukwago oyo akwasaganya ebintu bingi abaako mu kkooti abantu bagenza okuwolereza ye mwenyininyini in fact Lukwago n'ekyemisolo mu kimulemu okulya kakati mukulu Looyi muganda wange obanga wajja wano wanodoga nti wagenda ku poliisi nga babulaza kusayiningireko DPC n'abula kakati ate nandirowoozezza nti ekyo tokissa ku bantu ba bulijjo omuntu wa wansi wabula nga muganda mawe yadagamba mumwagasa ebintu bino byonna n'obigatte mu kintu kitya ko mulango ate babuuza ekintu kimu nti mu Uganda bakola kikyadde ekibuuzo mu Uganda bakola oba tebakola era baba bakola bafuna kubanga wano DPC okubanga tiyazze kukola si buvunaanyizibwa bwa mukulu Mawa kubanga Mawa yakeera ku makya n'akola omulimo gwe n'ekyo ku bintu wano mu Uganda tutambulira ku nguzi singa akwata essente waliwo yamugambye mbu obuzibu ono yeerabira oyajja eno yalowooza mbu anaawaayo enguzi bannange buli baana ba wano temwerabira nti muzaalibwa wano era essaawa yonna mudda wano ku butaka wabula kyenjagala nja tukwatagane ffenna nga mmwe abali eyo naffe abali eno mutulage ebirungi ebiri mu America naffe tulage ebibi ebiri eno era mulage n'enkola eriwo nti bannange mwami Mawa okusinziira ku njogera gy'oyogera ate singa ojja eno nsobola okufunira omulimu ziyadde sula baganda bagenda tugamba ebintu gambe ng'ebyo nti nze okuva najja wano kuba ndi musajja mugagga nagaba $1,000,000 niyo lwaliro nagaba $1,000,000 nasalawo omwana wa ssenga nga yaleka piripiiti namuleeta wabula wawuli enjogera yaabwe mu kwewaana kunywalako bbuumu kusalako kwegamba
olaba ojjukira mwana wa story yaje Faruku yasobola okukolako walabye omuvubuka eyabadde mu garage ng'akola eyagambye Faruku ne wano wozze tujja kunyumya nga nkola nze ndi bize kuba nkola ssaawa kati bonnalabidde nti baganda bange wanaddala kojja wange emamba amanywe ganzigwereddemu kwe kuba nti Kanyama asobola okukomawo naggala kiraabu se naaba nga azifuna alemedde eyo so mwetereeze nze abaami abo amagezi gembawa era we mba njogera ku bintu bye bayogeddeko ekituufu kiri nti ekino tekiriko kubuusabuusa mu Amerika bagonza enkulu omuntu gyakola ki naye munnaye wano okimanyi nti waliwo abavubuka b'emyaka 35 nga bagagga ate omusajja yatugamba omukululi ku pulogulaamu eri nti yejjusa emyaka gye yamala wano 38 naye yali ngalo obunani nno yali si mukozi wano kakati lwakuba Amerika efomatinga omuntu nemuteeka mu sisitimu eyina okukola ki gy'ayina okukoleramu kabenga ayagala kabenga tayagala okusobola okusimattuka aba ayina kukola ki kitwale mu kigo yali talima waabwe ku kyalo nga ze Buganda naye nga yajja kulima biri ebyedda genda naki n'akasente otegera kye nkugamba kakati abaami abo nze kye mbasaba babe bantu magezi oyinza otogenda mu Amerika bw'ofunamu oyinza okuinvestinga era kubanga time egwako okibulira tuwulira akabwevu kokka buzibu ki obuliyo emirimu gifunibwa gitya fe abaagala ogenda tugenda tutya abaagala okudda wano kubanga fe amagezi ge tubawa fe nga abali wano ku ground nti omuntu yenna amaze okulinnya mu Amerika n'atuukayo bwe pa afuba okulaba ng'akola ebintu eby'amaanyi wano mu time ye weenaatuuka ya retirement age ze ng'asobola okudda wano n'alya ku ssente ze nga takyatuuyana nga asolooza busolooza naga wano baleete ne wano bakole ki baleete naye nze mbebaza nnyo okubanga basobola n'otugoberera ne batukola ki ne batulaba era bwe baba bakolagana n'abayaayi nze wendi nja kuyamba buli anaasobola okuntuukira bakulangira ate abonze siriwo nange saagala yadde kojja wange kwali saagala ngenda kutumira pano yonna eyabadde Boston mukati kyali wange blood wange chairman wafumbira nkutumiddeko aloyi awante tuteesezza bubi Wycliffe tumiddeko namwenna abaliwo nembaga nti kyakabi nnyo tuteesezza mu bubi tujibadde tukubaganya naye boba oli eyo nze kinadde nsuubira ku mmwe kugamba bana kuba bangi abadde mu comment ngaabuuza naye omuntu atuuka atya mu Amerika omuntu akola atya okuyingira Amerika biki ebigaana mu Amerika ebyo omwana akulaba byali mu kunoonya muggwe wabula tayagala kumanya ssente z'ofuna na ssente z'oyina okitegeera muganda wange bantu bangi baagala okujja gye muli nga bwe mbagamba nti Amerika yeggulu ly'oku nsi baagala kujjako nabo mu ggulu ly'oku nsi nja kutumirako kyali wenkaye Wisdom yagambye nti ali Netherland yagambye nti gyali ali kumpi n'eggulu nti era kati Katonda amulabako n'amukubira n'ejjama musule bulungi mubeere bulungi mweraba kayamalo gamutawaanya gwe gwasoose okulinnya ennyonyi